Kitegeza akasente ke bansibidde. Ntambi yasibye akasente kitegeza nkaliye. Mitwalo 2 nazo sente na wende yasibye mitwalo 2. Kanzikuwo zimuwe mpaka sawa. Zimuwere bwe mugani namere no kuzikuwa yazikuwadde. Leka nawe Honorable. Abadde manyi mubeera Kampala. N'abalimi bafe ab'emmwanyi eri Masaka toyinza kujja n'otandika baleekaanira bakubuuza osibyewo ssente mmekambo mitwalo 2. Omulimi w'emmwanyi yakuwanirira amalusu. N'abalimi bafe n'abalunzi bafe ab'enkoko toyinza kufubutuka eri n'otandika okuleekaanira mu sitenseni ne bakubuuza owaayo osibye ssente mmeka ezikulekanya nti mitwalo 2. Naye mbiwe Kampala mwekanjala eri Kampala bannange. Golole Kafi David. N'ogamba nti amanya go bagakolamu ensobi n'olayira affidavit esooka n'oddamu ey'okubiri n'ey'okusatu. Omusajja omukulu ku myaka egyo ddala ne bakazi bo boolina n'abaana b'abakulu abasinga ne Namere oba wa nsonga ki we bakubuuza wabadde obiisanya ki n'omwana. Mulyanyama alina omwana akusinga? Yes, abaana be bansinga obukulu. Wow. Abantu data waabwe tuba tumulina namugamba na bitono. Namugamba ati omukazi taliiwo Dorothy gwe yasuula mu nnyumba ng'afuuse n'agenda mu nnyumba y'omukazi omulala namwandu eriko nannyiniyo lwadde yafa. We know all this information. Ebintu binjogera abemakindi n'afumbirwa n'akola atya? Era kyekyo. Omukazi bino omugjawo ono. Let me tell you, nze nagamba dda abantu nti Justin Namere, I'm street smart and I'm boardroom smart. Side emu ey'omutwe gwa Namere eri corporate esobolera ddala okubeera mu any corporate engagement. Omutwe gwa Namere side endala gusobolera ddala street 311 100%. Aba bantu basajja bakulu. Amagezi amazaale gaganye, amayige gaganye, amakake gaganye. Ekiddako kuba gunjulira ku mpewo z'ama TV n'amaledi. Namuga gundi amateeko ajja gaweera ku mikebe gya ddagala lyo. Yaggulawo essimu okusaba Romushana ennamba ye. Yaggulawo essimu ye asabe Honorable Romushana ennamba agenda okugiggula bw'ati. Nga bw'onajja mu password mu simu jjukira ky'oba wasembyeyo okugira kyekisooka. Nga page eriko pornography. Romushana namuganda kanze siwa nnamba yange bantu balaba pornography. Mulyanyama alaba pono program olina pornography. Omwana omuwala omutazze oba mu kukyamukira yasala wambuukira abukire ne bba wange. Wow. Nga last gundi page ogana otunulira ebisajjasajja mujja abasajja abategeevu mu parliamenti mukomboozezza ebikulekule bannange. Buli mwezi nja kuba mpaayo basingo mother 5 emiliyoni emu. I don't care even if you're not from. No, ne woba tova Masaka. Ogenda kolotya? Buli mwezi olunaamala okulayira bwe. Yes. By the way, lwaki sikwasa gwe Faruku sente ezo nga gwaba CV. Munfunireyo omuntu banaye Faruku gwe mbanzi kwasa. A million years off my salary. Yes. Every month okumala emyaka 5 gye naamala gwanga. Bwe ndiba mazeemu 10 ndikikolera emyaka 10. Bwe ndiba mazeemu 2 ndikikolera emyaka 2. Bwe ndiba mazeemu 5 ndikikolera emyaka. Every month. A random single month. Ngoba waza kwekulakulanya. Kwekulakulanya kweyamba kwejja mu kizibu. It's up to them. Etano zikutte mwe bambi kubanga nammwe muli bafaani ba Namere mu musabira. Singo mother ali eggulu. Singo mother ali nansana whatever otekayo butesi linnya. Faruku omwezi okuddako mu nteekemu. Abakuwa kakadde ko ngogamba wayi Namere webale kuyingira parliament. Mukama kulembere Namere ddala jju. Villazi ba neighbor ba DPP bani ba ambassador nange nsaatuukira ku pano. Tonoonya kumanyika? Sinoonya buganzi. Tuli ku kimu kutereeza ggwanga nakuweereza abantu teri kirala. Weesulire eno. Gimusanze. Honorable ekintu wakikolera ddala kati kintu wakiggala. Akuba munaye mbadde ndudde okubeerayo. Politics waffe. Totera bbeerayo? Mbadde nafuuka ddala mutaka Masaka. So tuli wano ne Honorable Justin Namere Nsubuga. Siba kiri? Wakiri. Teri mulala.
Mwami Nsubuga ali atya? Mulungi nnyo alhamdulillah. Alhamdulillah. Ekintu namulaba mu kalulu abaddewo. Ekiri? Nsaba weeyanjule honorable. Mukyala tayinza kuba ngo abadde mu kintu ekyo akikolerera okumala emyaka egiwera 5 ng'ataddemu ssente eziri mu buwumbi bambi notamubeerewo. Omukyala? Onaawe oba okiraba nti omuntu ono yeetaaga support. So mwebaza. Ataddemu nga kawumbi. Eyo tuveeyo kuba bwennazoogera. Abantu bajja kutya? Mujja kunsabira nnyo n'okusinga bwe mubadde munsabira. Bwennazoogera mujja kwewuunya nti naye ddala ddala kino kiki? Honorable Soka weeyanjule bulungi nnyo, tutandike emboozi. Amannya gange nze Justin Namere Nsubuga, ndi mukyala munnamateeka. I am a lawyer by profession. Ndi mukyala Amannya gange nze Justin Namere Nsubuga, ndi mukyala munnamateeka. I am a lawyer by profession, bwe buyigirize bwange okuva Makerere University. Ate ndi mukyala munna business. I am the youngest television owner mu ggwanga. Youngest television owner. Underline the word youngest. And the only female television owner. Underline the word? Only female and youngest television owner mu ggwanga lyonna. Oyina TV yo. Munabudu television ebadde ku mpewo okuva omwaka ogwa 2023 naguno gujja kweri ku mpewo eweereza bannamasaka era ewadde abaana baabwe n'abaami baabwe ne bakyala baabwe emirimu. Bassebo ne bannyabo ndi mukyala mufumbo. Omwami wange ye muzira mamba Hamza Kennedy Nsubuga, omulungi ennyo anjagale nnyo eyakola proposal n'amala n'akyala n'amala n'annyanjula n'amala n'ankuba embaga wano ku muliraano we waali embaga yaffe wali ku Serena Kigo. Mwagiteeka ku Serena Kigo Collegium. Omugenyi omukulu yali president w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni eyakiikirirwa eyakiikirirwa second deputy prime minister ow'ekitiibwa Hajjat Rukiya Nakadama. Ye yamukiikirira. Kitegeeza president yaliwo obutereevu n'atuwa ente 20 era bankamira. Papita ankamira. Nsigafaanana. Ogafaanana akulabiridde. Munnange yogayoga nga wuuyo ate ndi munnabyabufuzi. Era wenjogerera naawe nze woman MP elect, nze member wa parliament ow'ekifo kye bayita Masaka City, ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka. Essaawa eno records za parliament zonna bw'okebera Masaka City woman member of parliament zisoma Justin Namere. Akabanga akasigaddeyo ak'emyezi 3 kakuyambako munnaffe Juliet Kakande kuba nti bakola conclusion, bakola exit, ate ffe tuyingirewo tuweereze abantu ba Uganda ne Buganda. Bassebo ne bannyabo n'olw'ensonga eyo yennyini ndi mukyala munnabyabufuzi. Ndi mobilizer wa NRM era nga mobilization eno nagitandika dda okuva ku university Makerere nga ffe abaana abawala abamobilizingira ba guild presidents ababa bakutte kaadi za NRM. Era nze okusooka okusinkana president face to face nze ng'omuntu. Luli bwe yajjanga ewaka namusinkananga nga muwala wa Muzeeyi Ssempijja. Kuba yajjanga eka ne mu buto wonna. Jjukira ffe mu Kizungu e Masaka we twakulira nga tuli banneyibba be ba State Lodge. Wennyini w'obeerayo olaba w'obeerayo olaba ebiri ewaffe w'obeera ewaffe olaba ebiriyo. So those days yatambulanga nnyo mu byalo nga oluusi wajja ku State Lodge eyo tumulaba naye ngaawo tanteeka ku bwongo kubanga awo yali andaba twali tuli bangi ng'abaana basaabanga omu ne lwazeeyo mu kyalo nga bakolagana nnyo ne Muzeeyi Ssempijja mu kugaba emmwanyi kugaba bitooka omwo mu Greater Masaka omwo Muzeeyi yagabamu naye nga project eyo yali championed ne president nga bakolerawo kati yajjanga okulaba emmwanyi ezo type C beds so nga nawo mulaba ng'omwana wa mukwano gwe naye okusooka okumusisinkana Munnayuganda kati andabye tebiriimu muzadde andabidde mulimu oba kozi gye ndiko nga bibyo nali ku university nga tuli mu mobilization eya guild president ne tugenda ne tumulaba ng'olwo nze nkulira mobilization ya NRM mu girls wing
Okay. Nga budget zaffe ziba za gaba sweeti. Boda boda enakutambuza kusasulira baana bawala njala. Basobola okuwa candidate waffe akalulu. Budget nga za 800 kakadde. Nga ye budget. Ne tukulira mu mikono gya president, ne ngenda mu youth politics. Nenva mu youth politics, nengenda mu senior presidential advisor. Nenva mu senior presidential advisor, nenyingira ensiike. Bino byonna bitambulidde ku merit. Kubanga mu byenjogedde ng'ogyeko kiri ekyewaka ng'omwana ate ekyo Mukama Katonda ye yakikola okuba nti omuntu anzaala mukulembeze. Ogwo si musango gwo. So ate era si musango. So ne tuba nti essaawa eno ndi woman MP naye nga waliwo ensibuko y'ekintu kino. Gy'otulaze bugwi tuli n'ava Buviiri n'agamba nti yeesimbyewo nno. Nzize mpita mu mikono gy'abantu ab'enjawulo. Ku yunivasite eyo twakolanga nnyo n'omwami bamuyita Moses Byarahanga Honorable. Actually naye yaliko MP naye kati Senior Presidential Advisor on Political Affairs. Omusajja oyo ebigambo bye bitono but he is a very good mentor. He's a very good mentor. N'omuntu omulala gwe twabeeranga nnyo naye mu university politics yali Honorable Mukula. Naye ate ffe we twajjira mu university Honorable Mukula ndowooza tawo yali baali bamuwadde obuvunaanyizibwa obulala. Ffe ndowooza yakolako ne university omwaka nga gumu ye ndowooza nadda mu birala. Moses Byarahanga yabiruddemu ennyo Honorable oyo bambi naye n'atumentoringa nnyo. Kati ekirowoozo ky'okwesimbawo twagala tulabe campaign kalulu paka eno gye tuli. Ekirowoozo ky'okwesimbawo okijjawa taata yakugamba? Mumuteeka nnyo mu mbeera eno naye ndowooza that is pedestrian reasoning. Ekyamazima Muzeeyi Ssempijja ayina abaana be abalala. Abamu balooya nga nze, abalala bansinga n'ebitabo ba medical doctors. Singa byali byakugamba bonna yali bagambye nti mwenna mwesimbewo. Naye buli muntu aba ne passion ye mu baana be yeesanga nga bulimu abamu ku ffe abaagala ebyobufuzi nga nze omu ku bo era nimbibeeramu on merit ng'omuntu omulala yenna. So okwesimbawo kyava mu bantu. Nze okuva President Museveni lwe yampa obwa Senior Presidential Advisor on Greater Masaka Region okusinziira bye twali tuwogedde waliwo obwetaavu okusigala mu bantu. Era nensigala mu bantu ebiseera ebyo waliwo ekibbattaka ekyekika ekyewaggulu mu region eyo. Netulwanagana n'ekibbattaka. President bwampeereza Honorable Sam Mayanja bwaweereza General Brother Afande Damulira atali ono wa CI oli ow'ebyettaka waweereza Kanso Kikyonjo ne tuguluba n'ababbi b'ettaka. Kwatatolo ne tudda mu byoggabe emmwanyi naye nga mbikola regional level. Once in a while ba ministers baba tebasobodde kujja mu mikolo nga bantuma ne mbakiikirira, nyamba abaana scholarships, nyamba abavubuka abanoonya emirimu abamu mu private sector abalala mu gavumenti. Kati mu kubeera ennyo mu bantu n'okubeera dependable force abantu bennyini be bagamba nga naye ono lwaki teweesimbawo. Nasooka kitya kuba nali ndaba mukama wange setup ye yalinga ayagala muyambeko mu region nga leero akutuma Essembabule luli n'akutuma e Kalangala luli n'akugamba ngenda beera gindi beerayo. Kati nti omugamba nga ndabanga oba ajja okugamba nti ate kati ondekeredde mu bya region. Naye bwe namugamba n'angamba nti mpandiikira ompe ensonga. Amugamba nti Your Excellency njagala kwesimbawo kuuma n'empi Masaka City njagala kulekulira. N'angamba mpandiikira oteeke ensonga zo mu buwandiike. Nenziteeka mu buwandiike nanziramu n'angamba nti ensonga zompadde enkulu ddala nkulu era challenges ezo e Masaka kituufu gye ziri. Abantu bange abakesi bange baŋŋambye nti gye ziri era genda weesimbewo. Nampa omukisa gwe ne ngenda mu kamyufu ka NRM ne nkawangula. Kaali kakaasa mmeeme si lwakuba nti gwe nali neesimbyewo naye yali w'amaanyi nnyo. Sijja kumunyooma kuba teri kalulu katono naye yaliko oloba mafiya tebaakozesa ye ng'omuntu
ne bo Eva baba ku standby nti ne bwempangula bakuba wakiri banziba era ne mukamyufu bakigezaako bino ebintu abamu bye balipidde kati tebategeera gye byatandikira naye nga kiri on record tinze akamyufu kange n'okuba nga akalangirirwa kali kalutalo CDF yamala kubiyingiramu deputy CDF nga mpangudde buli wamu kiri obvious nga bamafia naye era okulangira opposition bamu NRM naye nga beekobana n'abamu mu opposition bakube Masaka City eyo eyina ebizibu bingi era omuntu alengerera okumpi ayinza obutabitegeera naye Masaka City kyekifo ekikyasinzeemu baddaboddiira mu byobufuzi bya Uganda ng'ayambala gomesi era n'akugamba nti Wanuupu nga tabangako ng'agirimu opportunistically naye nga ne lweyeetaaza ate okweyambisa NRM naye agenda n'agyeyambisa kyekiri e Masaka kati omuntu ali genuine nti you are a genuine NRM oba you are genuine NUP candidate okuwangula e Masaka my friend oyinza okubundula ettaka omuntu ali genuine nkiddamu nga gw'oli genuine mu kibiina kyo nti kyoli bagambye waliwo abanuupu bwe bwaliyise abatambulira ddala mu sitayiro ya nuupu abafuna zikaadi e Masaka bannannungi bonna baabasuula kasita oba nga tosanyusa Namayanja anti Namayanja ye meeya mukyala mukulu wa nuupu meeya ye yabuulira ekitebe ekya nuupu ani ow'okuwa kaadi kati gwe nooba oyina gurawundi oba biki naye nga ye ng'omuntu si musanyufu gy'oli okafiiramu ate nga ne Sebine yafuna kaadi bw'atuula wansi wano mu kamera tayinza byogera naye bw'atuula wansi n'akutottolera essente ze yafulumya ndowooza ali byeyogerera ebyo ye ffe Sebine yali mukwano gwaffe yabeerako mu PRU yali mukwano gwaffe it's not a crime yagamba nti by the way it's not a crime bw'aba yaliko mu PRU n'amala n'asaba kaadi ya nuupu it's not a crime neffe tumanyi essente mpitirivu kati kyekyali kikkubya mu kamyufu anti bamanya nti Namero ono bw'akwata kaadi mu buli ngeri ajja kwerwanako ne baplayers ab'enjawulo mu gavumenti bamuwagire because she's very resourceful ayitemu afuuke member of parliament wamala n'obategeera ate bamanyi bulungi n'Amasaka babamanyi nati bagamba naawe wali owagira Kalangwa simanyi biki n'ebintu bya Kalangwa wadda mu Kalangwa anti Kalangwa wa NRM ate nange Kasolo yankuba mu kamyufu anti yali amaze kunkuba mu kamyufu Seeke yaliwo ng'obumyufu bwaffe buwedde weerabira mangu Seeke obululu bwa Seeke Kasolo mwe yeesimbira ne Kalangwa bwaliwo nga ffe obululu bwaffe obwa NRM flag bearers buwedde Kasolo yakulwana wali era ye si yekka yaliko n'emperekeze nga 2-3 ne Kasolo si esaba kunzi wa Buganda sibimanyi ojja bibuuza Richard Odongo kubanga yakulira ye secretary general wene kati nze champion gwe kyekyakutwala ku Kalangwa ng'ate Kasolo wa mu region yo anti bwe nali mu mavubuka nga neesimbyewo ne Honorable Kirabo yali aveeru weeru era Kasolo yawagira Kirabo wadde nze nali wa mu region ye era naawe ensonga ze nti bombi ba NRM ne wabaawo n'abamusoomooza nti naye ate Nameere mwana wa minisita munno yali badde nga mwana wammwe mwana wa cabinet wanga mwana wa colleague ti bonna lwaki omukkatira wa mu region wano ku muliraano guyinza n'okubaako by'otuma ate muto naye muto oyinza n'okubaako by'otuma n'ayamba banne mu disitulikiti ye ey'Ekyotera n'agamba nti bonna ba NRM so naffe mu kuwagira Kalangwa twali tumuwagira kubanga bonna ba NRM era Kalangwa mwali mu NRM tavangamu omanyi tulina obuzibu bw'aba street lawyers and wannabe lawyers amateeka gagamba aliwo lawyer yazze ku TV awo amateeka gagamba ki ayogera ddala n'agamba lawyer ki Honorable Muhammad Nsereko nti ki ti obuntu gundi yabadde nene nnyo okugenda mu gundi lawyer yenna
omutendeke teyeetaaga kola likawunti ku eyo difference yabaddewo. Kati mulamuzi yabadde ayogera ngaani ng'omulamuzi nga ki yakwotinze mateeka ki? Muhammad Nsereko going on TV and bleating about anything, it's not a big deal. Bino bya mateeka. Oyina kukwotinga mateeka, yakwotinze etteeka ki? Abantu bonna bakimanyi nti omuntu osobola okwefuula nti omuntu omusinza obululu bwe buti naye ng'obbye bubbi. Era ng'ekikuteesezaawo obululu 5,000 kumaliramu ddala ono maanyi nti omusinze tekijjaawo kiri mu bokisi. Osobola okuzeewo 5,000 nga actually tozifunye. Era ze yafuna entuufu baazimubuulidde gyali 23,000 n'ennameere ze yafuna entuufu. First of all, recount zonna ze wali olabye mu nsi abantu bonna baba batambulira figa esooka ebeefaanagana. Tegedde bulungi? Ti nayina 2,100 ng'ayina 2,500 2,500 sorry. The bottom line is emeka 2. Era egyo gye gitanula omulamuzi n'agamba gwe imagine eyinza okuba nnene kuggwa alabira mu 10,000. But what about the 20,000 people abatafunye bwenkanya? Oli ayina 2,000 n'ono ayina ki? 2,000. Abantu aboogera ku musango guno buli omu ayogera okusinziira ku kyawagira. Nja kusaba ompeeyo example ya legal expert ng'ayogera ali Newton. What does an expert do? Expert akwata n'akunnyonnyola sayidi ya Nameere. Ti Nameere ono byayogera asinzidde ku kino. Naye ate ne Nalubowa byayogera asinzidde ku kino. Oyo gwe bayita expert. But these weaverbirds ajja n'aleekaana buleekaanyi olw'okuba opposition ayina okuba bukubi. Those are not experts. Those are opposition supporters and no supporters who are hyperactive. That's all. Tewaliiwo nnyo kyamaanyi. Legal expert yati. Expert abeera neutral. Akubuulira okuviira ddala nga bw'olabye Honorable Mao bwe yakoze. Era Kagwanjala yabadde agezaako omuteekamu ebyo ebyabwe ebya excitement ebya blabbering. Namugamba no. Omulamuzi awa recount okusinziira ku mpaaba. Empaaba yereeta recount. Empaaba kyalwopye kyekireeta ki? Recount. So si ebyo ebyammwe bye mulimu bye mwerimba ate waliwo difference bweba yaliwo lwaki tebagisanze mu box. Lwaki mu box yabuze? Abantu babbira ddala obululu. Okubba obululu kibi. Owa NRM bw'aba yabubba kibi. Owa NUP bw'aba yabubba nakyo kiki? Kibi. Okubba obululu kibi. Temugenda kutambuliza ku ggwanga ng'ebibi birungiwa ku sayidi emu. Ate ne biba bibi ku sayidi endala. No, that's not democracy. That's not democracy. Ekibi kirina kuba kiki? Kibi. Tonnalabako omuntu yenna nga wa mu Masaka City akutte kamera n'alumba Nameere nti yabbye akalulu ng'oggyeko Nalubowa n'oyo omukazi Namayanja bokka. Tonnalabayo omuntu mulala n'ogwo? Mpozi nalabyeko n'omukazi omulala era omukadde oba muganda wa Nalubowa oba simanya y'ani, I don't know. It was like a group of wabaddewo awo abakazi sibamanyi. Ne nawuliddeko nti baganda ba Nalubowa beekyotera be nalabe bali mu kamera ti Nameere. Naye omuntu w'e Masaka omulonzi tewali n'ogwo. Tewali n'ogwo oba NRM oba opposition yatunudde mu kamera laga nti Nameere yabba akalulu. They know the truth. Nawangula akalulu ka Masaka City Woman MP. I won that election completely and also I miserably defeated that woman. Omanyi ekisombuwa abantu bano? Balina ekintu kye beeteekamu nti e Masaka City NRM tewangulayo. Kyaleetera Nalubowa obuzibu nti yanyooma right from the start. Awo we yatandikira okugwa. Era Nupu ono tabamalira nnyo biseera kuba teyanoonya kalulu. Nalubowa yatandika eddedda 2023. Gamba oyo Nameere ne bw'anaakola ki? N'ogenda n'oyamba abanaku, n'ogenda n'oleeta commissioner wa urban planning, ne musinkana ababoda ne mubabudabuda, n'ogenda ne batereza emikutu, n'ogenda n'ogamba bannaye be bagoba ku butale bw'obubuulo, nedda kambayirewo omubiri temubagoba, nti byonna ne bw'anaabikola bagaba balisi bantu.
omanyi emirimu gy'abantu Namere gy'ataasizza mu kibuga Masaka ng'ataasa survival y'abantu nga gw'ojja ogabatukana mbw ebibiina omanyi abantu no I'm giving you real politics kubanza I'm a real political player. Yep. Real politics are jobs. Real politics is capital. Real politics are markets. Omuntu ajjeewo akatale k'ebintu bye. Real politics are services. Abakyala omukyala omu yankubiranga balemedde sister waawe e Mulago omukyala yafa azaala mu specialized yafa azaala nga bamugamba nti okuwa the dead body mwina okusasula $1,900,000 nga byenda babeera bakola abantu eno e Kampala nayiwawo omubiri in just less than an hour nafuna Dr. Diana Permanent Secretary for Ministry of Health n'atuyamba in less than naye nga abantu bali bamaze ennaku nnya mu kyalo bwe basimentaana bwe bagiziika bwe ekyalo kyonna nga kisasaamadde nga it has become the talk of the town. Okay. Nenkyogera nabo ne mbaga this is not correct. Omukyalo ono yatandikira mu ddwaliro lya Government Health Center for Mukono nadda ekiruddu tukkirize yebadde ensobi yaffe ffe twamugayaliridde as government but you can't charge that money. Omukyala ne bamuleka n'ambulance ne bagibawa ne baleetera bwe those are the life changing nga olwapasa okukubira Kakande the incumbent bw'abalimba kambatumira ono kambatumira oli mpaka bwe yalekerawo okukwata essimu oli nabagamba munoonye Namere byajja biba n'okimala kati ebintu ebyo bizze byeddiringanya bingi eyo nkuwadde just one example. Okay. N'osanga abazadde wabweru wa gate yo nga babagobye school fees mu ssomero erya government n'ogenda headmaster n'omunyonyola amateeka gakwatagana ku universal education ne baddayo ewamu n'ogaba scholarships z'abaana 1,200 million nozikwata noziwayo abaana ne basoma kati nzize mbeera mu bantu nga bye mbakolera bireka a personal effect ku muntu ng'omuntu oyo ne bw'abawo NRM ne bw'abawo opposition mu mutwe gwe asigala gamba ye Namere nja muwagira kyokka ng'ate Kakande Nalubowa ye eyali alamuza kaadi ya Nuupu ayogera ekintu eki e Masaka tebalonda ye NRM Namere ne bw'anaakola atya yanyooma she's carrying the cross of demeaning an opponent. Kibi nnyo ne bweguba mupiira tonyoomanga opponent. Era ekyogeranga ne ku mizindalo ne makereziya neki. Nga bwe babiteekamu kabaka simanya kabaka Ssaabasajja anaawulira atya bwe babiteekamu bishop bwe babiteekamu ani nze nga nsirise. Abasiraamu bwe basituuka nga balina omuzikiti basonda kino nga ngenda noonya mu mikwano nkuŋŋaanya nga ndeeta. Y'olubaka omuzindalo waliwo wano abalowooza nti eno Masaka tutunda ntunde era eno Masaka tebalonda enaali muzinga nsirika bw'okyogereramu okuŋŋaanyiza ono sympathy kwayo etudde esonda ssente za butebe na tenti ti okay budget eri mmeka nti $15,000,000 ze nga ndeetayo $2,000,000 y'olubaka akazindalo ng'avuma Museveni Namere ne bwe bakola batya mulina babuula obijjawa kati namala ebbanga nga ndi in a very personal connection n'abantu abo nga ye akanya kukola kintu eki kunyooma omuntu yajjanga nankabira abantu besobola kwogera amannya agamba Namere nga bambaze omufuula ab'omusolo ekyamazima $7,300,000 ze bambaze ku bintu byange nyamba n'omukwata mpola mpola nemujja e Kampala n'otuula n'abakulu ne baddamu ne bamubala ne bamugaa kale sasula 42 omuntu oyo ng'alina abakozi 30 akugamba weesirikire akeera ku makya ku lunaku lw'okulonda bonna kulayini nga balonda Namere si tebali kubya ali wa kibiina ki azze kulonda ani Namere nazimba nnyo personal touch n'abantu nesinga ekibiina kyange bali bagamba mbu abantu tebakwagala toliiko ku ground
Baani abakyogedde. Spare me that nonsense. Baani abakyogedde. Nkuwa miliyoni 2. Ndeeterayo omuntu yagambye Namere tali. Butoli muganzi. Ndeetera omuntu eyagambye nti Namere tali ku ground. Olaba ne Kagwanjala bwe yabadde ayogera ne Minisita Mao. Minisita Mao yamugambye naye temwanguwa nnyo kubuusabuusa wiini ya Namere. Aludde nnyo mu baki? Amasaka. N'abagamba nze Namere yankyazaako nga sinnafuuka na Minisita wa Justice. Yakibagambye ku mpewo. Nti yankyazaako ng'akuŋŋaanyiza abantu awo ku TV. Simanya skills training, simanya mentorship. Kati muyinza okulippira omuntu. Omuntu eno ekyamazima yawangula. Oyo Mao. Teri ayinza na kukijja mu kamwa kabeere Nalubowa. Tannakyogerako nti Namere tabadde ku ground no. Ground eyange ebadde tekebera. Kati bagamba muri count basanga box. Ground ya Namere badde neze nkugambye. Problemu ya Nalubowa yonna gye yatandikira gye yatajja kubuulira nsi mazima kunyooma. Omutwe gwe gwamugamba nti e Masaka bo balonda nupu. Pate. E Masaka tebasobola kulondawo NRM. Kye kyamukuba. Obijjawa. Abavubuka bajjanga aba boda boda onalebo bakutte piki yange boda banja ngisasuddeko emyaka 2 naye wiiki 3 zansumbuye piki bagiremedde oluusi nga nange sente sizirina either n'omuwaako ntono oba n'ogenda n'obannyonnyola nakozesanga nnyo okunnyonnyola ewavudde ekizibu oli n'omugamba muweeyo wiiki 6 nja mweyimirira we bimulema piki ojja gimuggyako n'ezimulemye nzikusasule ne bazimuwa and people would pay. Oli teyabikola Nalubowa. Teyabikola ye yabanga ku kimu bajjamuwa kubanga yakutte kaadi ya nupu. Kati ekya boxes zino zibagamba nti basanga boxes umulule. Nkumalirayo genda ku poliisi. Kati teri kintu neokuntuuma looya w'abayiribi kubanga lyerinnya lye bampita mu Masaka City. Abamu bampita Mamito wa Papita balala looya w'abayiribi. Bw'olyogera buli omu ategeererawo oyo oli ku Namere. Abala komanda okuntuuma amannya ago kujjanga abantu ku poliisi. Nze natuuka ngoyinza ogaa nti nkola ku poliisi na kooti. Every day. Ono bamukwatidde ebbanja, ono babayodde simanya tawunikira akasimanya kye bakolera ku makubo simanya tebalina kukolerawo, ono wa piki, ono byabadde bitya, ono musajja amugoba mu nnyumba, ono bano ab'ettaka ababbi b'ettaka bateekawo nnyo ako akasango ka trespass. Ne basibirako abantu innocently. Bano badde bajja. Ng'ebyo byensiibamu ne biryoka binspike nga biti mu bantu. Nga n'atakwagala atyo kyogera. Kati ono mukazi wattu ye yakanyanga ku nnyumba. Wano oyo ne bwakola atya. Akalulu ne katandika. Simanyi nina ekirowoozo ekiŋŋamba nti omupango gw'okubba olwedde gwaliwo. Ogw'okubba akalulu. Gwa Nalubowa okubba akalulu. Kuba nze saagala kuwaayira. Nze saalabako Nalubowa nti ali mu kalulu rigorously akanoonya. Omuntu wa Nuupu gwe twalaba nga anoonya akalulu kuuma n'empiya omukyala gwe bamakaadi Sawuya. Era Nuupu e Masaka yali divided nga bangi bawagira Sawuya. Waliwo olumu baatukyaza ku TVM, Bukedde TV. Abantu abalaba programu eyo kuba nayo yatambula nnyo. It was a very popular. Ndoza mu bakandidate bonna be baakyaza. Programu ya bakandidate b'e Masaka yasinga ottunda. Kuba baaliwo nga bagikubamu ne repeat. Naye Sawuya yagamba Nalubowa nti mukazi gwe toyina ground. Era nze nazze kutaasa kibiina kyange baleme kutuwangula nga bigambo bya Sawuya. Not my words biri on record on national television. Ng'omukazi gwe muŋŋamba nti nabbi babimugamba munno ow'ekibiina kye. Amugamba tolina bantu. Amugamba tolina ground nze kye kyankomezaawo mu kaki mu kalulu. Nga Sawuya bwannyonnyola. Era namugamba mu kalulu kano tolina. Kati ne tumugamba bw'aba talina ground ate yafuna atya kaadi abaabukedde baakibuuza. Ti enfuna gye yagifunamu agimanyi. Omukyala yamusongamu engalo 2 namugamba enfuna gye wafunamu kaadi eyo gikola ki? Ogimanyi. Kati oba kaadi yagifuna Mankwetu, what makes you believe in a win? Gye bapanze nayo teyabadde ya Mankwetu. Omukyala yamulemerako. Era nkusaba if you can get that clip gikube. Mpoozi nkaamu gikube.
Owapatayenga mugamba talina. Yamugamba kaadi eyo enfuna gye wagifunamu ogimanyi. Omukyala bwe yamugamba. Kuba baabukedde baabuuza kati ate yafuna atya kaadi bw'oba ogamba talina ground. Namugamba enfuna gye yagifunamu agimanyi. Ne ground tagirina. Kati bwe tujja mukaawamu ne Namere n'agamba nti omukyala y'omwoyo Nalubowa. Mukyala Sawuya gwe yasongamu olwo. Ne Namere amusongamu olwo nti gundi gwe tewawangudde. Waliwo bamafiya abaakubbidde. Ate n'owakana? Tosobola wakana. So ebintu by'omuntu ono bizze biri questionable. Ebya Nalubowa? Bizze biri questionable. Namayanja oyo Meya. Kugamba gwe batwalanga oba Kamala byonna Wanuupu mu Masaka City. Okuva ddala ku driver we yakulira kunga something. Bonna baali basawuya. Tebaali bawagizi ba Nalubowa. Era oluvannyuma ennyo kubanga atuula mu edit awagire Nalubowa byali bya ddiiro. Yamugamba nti ez'emmotoka zonna ez'emmotoka ze bawa MP Nalubowa alina kuziwa Namayanja. Ne bayiwa omukono ku ndagaano ate zonna nzirina ate naziteekamu ssente ozifuna. Nalubowa yakola atya? Endagaano ezo naziteekamu ssente okuzifuna. Kati nze mbalinda beejingire mu High Court. My God. Ofa nabo. Mbalinda beejingire. Ogwo si musango okutunda abalonzi. Ati nze kyovola bakugambye mbalinze bakwate ekkubo. Va ku bino bye babalimba palapasa tebanagendayo mu High Court kuba nze sinnasaba. Abagambe Nalubowa yagenze. Ani si byakugamba ebya kooti byakola. Si byakugamba. N'obululu waggwa bangi abagamba nga ngenze mu kooti naye ate emisango twawulirako ena mu region nina oba etaano. Naye nga buli district wasanga nga buli muntu akugamba ngenze mu kooti. Ebya kooti byakuba. It's a doing action. Oyina okubanga oyingidde mu nkola bya action. Tebana kusavinga gwe. Going to court is a doing word. It's not tuyogera bwogezi nti kakati bagambye. Taline kanso muyizi. Muyizi gugwa. Ngabo yamala gwani. Ngabo yamala gwani. Ogwankeretanya yagubaddemu ogwataatawo ne gundi. Atolooza ogwo gwakoma wera recount muyizi yagiwakanya ne bagibawo. Wabula box zasangibwa nzigulu. Era box ze zatta omusango so si muyizi nti yaguwanga. Muyizi kazo muyizi. Kati kankubuli. Kati ku Nalubowa tebakulimba nti muyizi agenda kwemalayo. Omanyi ssente muyizi ze yateeka mu kaadi ya Nuupu ate n'atagifuna. Naye abakongooza bigere. Obuzibu omugenda ofuna mu Namere nti ababulira point blank. Muyizi yateeka mu ssente mmeka? Obuzibu omugenda ofuna ku Namere. Kati nze bino byendi mu kugamba. Masaka waliwo ali mu kubiraba ng'akuba engalo abuukire na mu bbanga agamba omwana akikubye nk'Abaganda. Ate n'ekikusasanga ba Nuupu. Muyizi kanso muyizi emisango gya Nuupu ayinza n'okuba akolera bwereere. Musajja wattu. Obijja luddawo. Obijja luddawo miliyoni 2 mwezi. Nalubowa ze yawaddeyo. Ati sirina kye simanyi. Kuba nasooka n'enzimba kye bayita spy network. Sirina kye simanyi. Ng'omwetoolodde nnyo. Politics bw'alina okuba. Nadi ye kyawakanya. Basanga box mbwetteeka ligamba. Box umusanga box nga nsumulule akalulu temuka counting temukabala. Teeka ki? Bwaliwo omusango ogwasalibwa ogwa Byanyima. High Court yagusalako. Omusango gwa Ngoma Njine versus Byanyima. Basazaamu recount kubanga oli yasaba recount nga Ngoma Njine yasaba recount nga Byanyima yawangudde already gazetted. It was the main core cause. Yali already gazetted. Yes. Now already gazetted. Ebya box naawe byali byakulimba. Ebya box byalinga ebimu ku byabadde mu musango ku kooti byawaddeko comment. Naye ng'ekyasazisaamu okubala akalulu. Ekyasazisaamu ne bagamba nti don't count mu musango gwa Ngoma Njine versus Winnie Byanyima. Kyali nti Ngoma Njine yagenda okuloopa ng'ate Byanyima already ali gazetted. It doesn't work. Kooti kwe kugamba recount bagikola eyawangudde oba gwe baalangiridde tali gazetted. Ne mugwa Singi Katongole ekyasazisaamu obuwanguzi bwa Singi bwe yafuna mu recount
tiyagenda okulopa Kasibante bakole recount na Kasibante already gazetted. Ate mu in this case yenna lubo teyabadde gazetted bino mbimanyi. Amalo ya MP. Kati befumba abantu befumba kamera nogamba musajja tuticho tokuwetokosa n'otokosezaamu n'abalala abatayira musango. Kitegeza akasente ke bansibidde ntambi yasibya akasente kitegeza nkaliye mitwala 2 nazo sente nawe ndio sibi mitwala 2 kanzi kuwo zimuwe mpaka sawa zimuwere bwe mugani namere no kuzikuwa yazikuwa leka nawe onalemo abadde manyi mubeera Kampala n'abalimi bafa ab'emmwanyi eri Masaka toyinza kujja n'otandika baleekaanira bakubuuza osibyewo sente mekambo mitwala 2 omulimi w'emmwanyi yakuwakuwanirira n'abalimi bafa n'abalunzi bafa ab'enkoko toyinza kufubutuka eri n'otandika okuleekaanira mu sitenseni ne bakubuuza owaayo osibye sente mmeka ezikulekanya nti mitwala 2 naye nawe Kampala muyeekanjala eri Kampala bannange njayo bankiikirire yonna nayo nanzije yonna mbakiikirire abiri galye naawe ogenda beera mu palamenti ngenda naggakuwa omwongere angaye toweza gwa 8 Ntambi yakola mulimu ki ogumutegeezesa ebyamateeka asimuula mbalaza za kooti oba ayera lujja okweperegesinga kuli Kampala wano balina buli abuliddwa ebyokukola nti kanjogere ku bantu etteeka lya byanyima lyali bwerityo abantu babadde balitapuse nkugambye simanyi minisita wa national guidance mukazi wetu simanyi kyamaanyi gagenda mu kuteeka mu kutta ku sipiidi y'okubumbujja kw'abantu omuntu aleeta obulimba buli omu n'abulippira mu ddakiika 2 Semaka n'ava gy'afudde n'adda ewuwe n'abunyumiza mukyala we ne mukyala we n'abunyumiza naye ng'eggwanga bali ku bulimba kwe babumbujjira kyovula bamutuuka mu makooti ne munyiigirayo kuba mujja na bya bulimba kati ate jjukirayo kooti si ya palapase si ya showbiz ojja nga bakubuuza bintu mugizi yajja mu kooti bafayirinze out of time omusajja n'amubaya n'amugamba bano bafayirinze ku 7th day balina kufayiringira mu nnaku 7 bwe ennaku za weekend nazo mwazitwaliramu ate ziti ennaku za weekend bazijjamu bwe temukkiriza kubala kalulu ku weekend kasita kabanga waliwo kye bayita special court everybody knows nti everybody knows nti special courts buli amanyi amateeka of course by everybody I mean abamanyi amateeka yes ate simanyi lwaki anyway kyenalaba bambi mu ggwanga lino nti abantu abamanyi tebalina maanyi galeekaana abamanyi basirise kyekisumbwa Uganda tebalina maanyi galeekaana osanga omuntu nga let's say Twitter oba commentary nakola analysis nga banne nga byayogedde bye bituufu naye nga yayogedde omulundi ogwo comment egi neyeddira ewu byayogera bye bituufu abimanyi naye talina galeekaana nansinga bano abatamanyi so ensi si kuleekaana ekyamazima amatuufu special court ebeera etya special court esobola n'okutuula ssaawa 6 ogw'ekiro etambulira ku circumstances eziba ziriwo okubala kuno kwo kwatandika mu budde kubanga jjukira bwe tuba tubala akalulu buli polling station ebalira mu budde bwe bumu buli polling station walondera ani kyanja ekyanja bwe balinga babala obululu nga gwe woolondedde Faruku babala ne Muzeyima wawalondedde yalonderawa Emakindye nayo babala ne Namere gyalondedde Masaka babala at the same time. But this is a magistrate who had 314 polling stations okubala. Okay. Of course excluding one eya box eyali in a broken seal. Kuba yo teyagibala bajesi bakonyo naye by the way teyagibala mwena mwagifiirwa teyagibala so omwami oli yatandika okubala akalulu mu budde within court time ekikulu kya commencement ate bino ebintu yabinnyonnyola mu court abaana abali ba agent abaami n'abakyala abasigalawo nga ba agent bannalubo wabalabyeko mu kamera nga baleekaana omusajja yakola okubala recount eno mu bwenkanya ate mugezi tolaba nti mumuvuma mumutwala ng'omusiru soko owa kamera za poliisi
nabo bennyini nga kamera za kooti baabangawo nga buli kibaawo eno box eri irregular ng'agikansolinga buli omu alaba nalabye abantu abagamba ku TikTok naye nti omusajja box ezo yazikansolinganga nga naffe kwe tuli live ku TikTok twaki ate muzoogerera kati kyenkugamba Faruku nti abantu abamu beekuumidde mu mbeera ya dinaayo ate ne balimba abawagizi balemeddwa okubuulira abawagizi amazima nti kino ekintu kyabalya Namere yali yawangula kalulu ne bakabba n'abasuuza omunyago bagenda kupika abantu n'oyo yennyini Nalubowa bamwongereyo mu High Court naye nga bamala biseera bye na ssente ze High Court esaidinge nakiri oba bagobe nti ebintu ebibadde overtaken by events ate bakomewo era bavume bakomewo n'omulamuzi omulala bamuvume n'owookusatu ne appellate court eddako zonna bagende nga bavuma buvumi bantu kuba nawulira nti Nalubowa ye ebyokugira teyajja mu kubalwa beejenti be baaliwo ate oyinza okugamba nti toze ng'olinawo beejenti tegeeza abazze nga ne looya we muyizi yasigalawo yasigalawo yagenda luvannyuma ne ba agenti be baaliwo ne boxes ezimu nga be baza identifyingira omulamuzi kuba bagamba nti jaji y'omu yali mu nkerettanya ye taatawo jaji y'omu ye yali mugwa Ssewungu n'asanga box ng'asumulule ziri mmeka zaali mmeka eza Ssewungu zaali mmeka eya Ssewungu zaali mukaaga ewa Muzeyi Ssempijja then eri mu Bassewungu zaali 7 out of nakyo kisome nakyo kiddemu out of 7 out of what Ssewungu tebaweza polling station 10 ewa Muzeyi Ssempijja tebaweza polling station 10 eri ewabankeretanya omusajja eri yasanga polling station 314 nga only one box ate n'agamba nti nayo yalina suspicion kuba box eyo yali esembayo ddala mu koona nga gye baapakirako amabox n'agamba ye yalina ne suspicion nti maybe baginyigiriza in storage or in movement mu kufulumya kuba nayo yaliwo n'omusirikale yali azisikayo kye yasooka okukola kwetonda tindabika ye omusirikale ng'agamba alabika agiseeyo bubi siiru n'agikutula ate era from the start we baali bajjayo boxes ezaali zisembayo waliwo line gye baali bapakiddeko ennyo box omulamuzi n'agamba omusirikale ndowooza n'abakulu abapoliisi abaaliwo bonna ne bamugamba omusirikale nti ensika gy'osikayo ezo boxes emu esobola ogidamaginga tandikira ku z'omu side zikolere zino space baazipakira nnyo then ogyeko ezeewaggulu osembiyo eza wansi era kye yakola mu kutuuka ku ye wansi nga siiru eri awo n'akatwe kaayo akatwe kalengejja kati ku boxi ye eri wansi n'atandika kwetonda mu Luswayiri nti munnange n'agamba alabika yagyonoonye naki omulamuzi n'abeera transparent enough singa yayagala kusaliriza ye yennyini yayita bannamawulire omulamuzi yayita bannamawulire nti njagala tutambulire mu bwerufu omulamuzi mwe gwe muyita buli kye mwagala singamba gwe naye ngamba abantu abamu gwe bavuma yagamba temugikwatako yita bannamawulire n'abagamba mu filmingi n'abagamba boxi yiino omusirikale kino kyagamba naye katusooke tufulumye n'endala tulabe nkole ruling ku box eno olwafulumya n'agiteeka mu lujjudde fembi nga bakandidate n'atubuuza Nalubowa oyogera ki n'annyonnyola Namere oyogera ki ku process yonna ebaddewo kuba kati awo twali ku verification of boxes naga Namere oyogera ki ku verification of boxes nga bwetambudde namugamba mbadde ndaba etambudde bulungi naye omusirikale agamba alabika yagimenyera yeetonze nange bwe ndabanga kuba ndaba boxi zonna ziri sealed lwaki emu ate nga yeri eri mu kakoona eba bwekyo bwefaananye ne siiru yaayo weeri but okusalawo kuku ne mmugamba ekirala nze ng'omuntu basobola okulangirira Nalubowa nga baleseyo polling stations 11 up to now yes it's a lot nyingi nnyo 11 nyingi Faruku kankubuulire ate kirungi naye akyogera Nalubowa naye akyogera
era kyemutwala mu High Court sikimanyi kuba video ze tuyina eziwera ennyanga akikonfaminga bulungi ne balangirira akalulu k'e Masaka nga 11 polling stations mukwano tezibaliddwa ku Women MP kokka. Box ejiramu obululu bwa Women MP nejiramu obw'aba MP ba direct oba abasinga be bayita ba MP abasajja nejiramu obwa president bo ku polling station ezo bo bwalangirirwa obwammwe fekka ate nga 11 ekyezali zifaanaganya nti yonna Namere yawangulirayo waggulu. So ne ŋŋamba omulamuzi nti naye ekyamazima wadde box eyesangiddwa bwetyo naye ng'ate nze oli naliwo abamulangirira polling station 11 tezibaliddwa tekiba fair. Fast forward ne balooya n'abawa. By the way, the magistrate conducted a real hearing about that box. A preliminary hearing. Okay. Naawa gundi ani muyizi n'ayogera ebibye ngomanji ne erudwa luyimba nga luyimba. Ne looya wange naye naawe ensonga ze. Looya n'amugamba nti obuzibu bw'endaba mu nsonga eno n'ekyaweesezza recount, there is continued unanswerability, lack of accountability okuva mu Electoral Commission. Omukyalo ono yabawandiikira kuba nabawandiikira ebbaluwa nga tebannalangirira. Nabagamba nembuuza owange mu ttali kuba ttali yayitangawo tumanyi nti bateekangawo kisikrini ekinene nga zibeera ziyitawo. Namugamba ndaba paayi kyati kumpi yenkana abantu abalowooza nti Nalubowa simanya yali ansinga nnyo akalulu bateekawo ebye-50 byali forgery. Eyo pie chart tulina ebifaananyi erina we yatuuka ng'eri 50-50. 50 ki? 50. Naye ng'era ziri 11 teziriiko. Namugamba nakakugamba emirundi 6. Gundi zino oziteekamu ddi otugamba yo managing. Omanaginga ki? Kuba nazo polling station ng'endala obyo bibuwandiike. Tannaba kulangirira. Ebbaluwa n'enjimu nga yamanyi yakusaaga kuba engeri gye yali mu mukono omuwandiike. Era yagireceiving stamp eri upside down. Namugamba stamp gitereeza naye ntuula. Era nga bwe baseka abannuupu. Alowoozaga amabaluwa gaali mu kuwandiika agenda kukola ki nga bwe nagambye banyooma. Okuleekaana kubasingira okwetegereza. Bo bwe babeera nti bali awo abantu 20 ne baleekaana ne bakuwemula olwo bamanyi nti eyo ye politics. They didn't take the time to know me. They never took the time to know me. Kyokka ate nze natwala obudde bungi nga mbasoma. Natwala obudde obuwera. Nenteekamu ne ssente kubasoma busoma. Ngenda pandiikira omusajja. Yeebuzaabuza olwamala okulaba ebbaluwa yange eyo n'abanga atabuka nze kati bannaye muntadde ku pressure nze mbagamba mundeke nnoonye boxi zino gye ziri. Wakati awo abaana wabweru bambega batubegera nti waliwo ebipapula ebimu namayanja byali mu kutwala emabega w'ekizimbe. Kwa twalabanga oyo omusajja bw'afuluma Nadduli returning officer ne Namayanja ne Nalubowa bwe bafuluma. Ne twebuuza omusulo gubalumira wamu. Balagawa. Wabwe kuba kufuka twebuuza ono kubanga katugambe baba bagenze kufuka. Omusulo gubalumira wamu. Tugaba banna. Enjala bwe banjala nti bonna baba bafulumye funa kyakulya ebalumira wamu. N'obigamba. Ebitusobera. Tugamba abeebweru banaye mubeere vigilant. Abaana mwennyini mu isi temubulamu akwatibwako nnaku. Ogamba nakaluluko munange bali mu kabba. Kalulu kano wakawangudde abantu bali eyo mu byalo bajaguza. Kwanza Faruku jjukira wabaawo these organic celebrations. Kankubuulire ebintu bino eby'obululu bizibu. Tugenda okuva mu byalo. Abantu baba bamanyi awangudde. Era ye Nameera embuutu zaatandikirawo okuvuga. Nga ne Nalubowa omulaba atidde. What I won't deny nti akalulu kaali tight naye nakawangula. Munnange ng'akola ki? Bagendanga emmanju bwe batyo bamutwalira ebipapula ebirala ndowooza byabakozesa ofiiringamu. Returning officer. Ofiiringamu amabanga ago. Abo abaana be batubbirako ne tudduka abantu ne babataayiza mubeera mulagawo ne babazzaayo. Kati awo mu kavuvuŋŋano Regional Police Command oyo gwe bagobe mu Greater Masaka ajja.
besinkana ne Nadduli Wabweru yabeeranga ku masimu DPC waliwo DPC bw'amwosi mundooza ng'abeera ayogererako ne RPC bwe besinkana Wabweru Nadduli akomawo munda n'abasirikale n'abapoliisi 6 akwata alangirira Nalubowa ne ngamba abawagizi bange temuterebuka temusibuka baali batandise n'okukaaba ne mbaga saagala maziga wano tetujja kukola bibiri tetujja kuwangula kalulu ate n'okukaaba tukaabe ne mbagamba musirike mutuule tava wano nga tatuwadde talishiiti ne mugaa njagala talishiiti yali amanyi nsaaga ne mugaa ssebo it's my right as a candidate okufuna talishiiti kw'osinzidde okukola ki okunnangirira n'agimpa ng'era polling station ezo 11 tezikola ki teziriiko nga waliwo n'endala gye nafunanga obulu 1015 67 ateekawo 7 1015 ateekawo 15 anamu busatu ateekawo busatu ng'era agenze naziri ze yayingiza ampacula nga nkoloboza ebbaluwa yakuki yakubire nga mugambo you have cheated my victory mu ngeri bwe ziti obbye obululu bwange ng'ogaanye okulangirira gye nawangulidde waki waggulu you have altered my results deliberately mu ttali obudda kyotulaga ku screen si kyekiri mu kipapula kino number 3 waliwo polling station 9 nga ba presiding officers baganye ziteekako emikono ogw'omusango ogulaba gwe babuukira ogwangoma njine mu musango ogwo ogwangoma njine omulamuzi yagamba nti wabaawo documents eza DR form ezitaliiko mikono gy'aba presiding officer tezirina kubalibwa mu ttali bo baazibala naye ekyewuunyisa nga zonna documenti ezo 9 DR form okutali mikono gy'aba presiding officer nga tekuliko mikono gy'aba agenti bange tekuliko mikono gy'aba agenti ba Sawuya tegiriko mikono gy'aba agenti ba Kakande the other candidates naye nga giriko omukono ogwoye agwabaali bagambibwa nti bo ba agenti banno bokka back page ng'eriko omukono gwa agent wa Nuupu gwokka naye ng'empapula zonna 9 ziri mu mukono gumu naye ng'ekisesa ku mpapula ezo DR form era nga zonna Nalubowa ye yaziwangudde ye ezize eziri irregular baaziteekamu ezange ezaayi zitalina wadde omusango lwakuba nze nziwangudde ne bataziteeka eyo ne reason nayo ne ngimuteeramu reason namba 4 jjukira eri yabadde kugaana kuteeka bululu bwange bwe yasomye edda ku muzindalo yabusoma by the way tinamere yafunye 322 kasijjagirwa eto ku muzindalo yabusoma era bwaba natabuteeka mu system obwo bubbi nabwo bupya bwazze mu ggwanga akusoma wano akusoma wano eri nakechula ba gazette nze all members of parliament naye gazette ey'abakyala eba yokka gazette ey'aba direct MPs eba yokka gazette ya president eba yokka. So oli gazetted? Of course I'm a gazetted member. Bakumazedda. Ne nalabye jojuzi namayanja yewaana ne muyizi titugenza mu kooti egaane Namere okubeera gazetted. Bagenzo kyogeranga gazette emaze n'okufuluma kugamba bambi bali abantu bakakkana ku bawagizi banno ne babatukusa ne babaleetera bi expectation ebitasoboka otunula n'ogamba bannange Mungu bw'alisaasira abantu balizuukuka. Kati kitegeeza ki wobeera nga already oli gazette? Nkujjira ku bbaluwa eri ebbaluwa bwe nagimuwandiikira ye yalabanga byakuzannya era buli kye nasaba nga mubimuwe ate agenda kukola ki ebbaluwa nga muwa reason zonna naye ng'ogyeko ezo polling station ziri ze nagambye 11 ne max votes ze yaswitchinga ze yakyusakyusa ze yatoolangako na zino omwenda ezitaliko mikono gy'aba presiding officer kwaliko ne 16 era ezo zo n'akatambi katambula nga nnyomba naye ku zo katambula nnyo nga mugamba polling station zino 16 max zonna ziri altered wazikyusiza okumanya abantu baali babbisa bussiru Nalubowa nga asobola okufuna 21 nga n'ebigambo kiri 21 ne bajja ne bateekawo kano you know that ka stroke you put ng'olina ekigambo kye weerabidde ne bakateeka ku DR form ne bateekako 100 and na wano ne bajja ne bateekawo akati kati gwe oyinza okuba ne DR form 16 nga zonna ziri altered in one candidate's favor nga wannamere bulina kukka waina 139 ka wano mukajjawo ne mu bigambo 100 ne mugisiimuulawo emirundi 16 kikyamu ekyo kinene nnyo kinene so
reason zino zenkuwadde nga bw'ozirabye obuzito bwazo under all circumstances buli mulamuzi yalizeemu n'abalaakalwako. Kankubuulireko enjawulo wakati wa recount ne by election. Ti by election ensonga zaayo ziba nzito nnyo, ziba ziretera kusazaamu kalulu completely. True. So recount yo efokasinga ku verifying ekibalo ekyabaliddwa, yeebeera nnyo ku kibalo wagasa otya 8 10 noga nti Faruku alina kino Nameera alina kino, ye recount ekuba tooki mu kibalo. Naye omulamuzi yabagamba nti kino ekintu kye mwakoze temukitwala ng'eky'omuzannyo. Nameere ne bwe yalisabye by election high court yali like reason zenzito namugamba kyokka ng'ogyeko ebbaluwa ebbiri ze nabawandiikira ku tele center immediately ng'akalulu kawedde lawyer wange naye n'awandiikira kati ku luno ng'awandiikira kitongole Electoral Commission. Nze jjukira nawandiikira nga returning officer nagamba tusaba mutuwe reason lwaki kino kyakolwa bwe kiti. Bwe tuba ffe bakyamu mutubangule tutegeere. Oli bwe yabaawe agaanye okusoma polling station 11 n'agaana n'ateekamu ne altered results n'ateekamu ne polling station nga zikyusiddwa n'endala nga teziriko mikono gy'aba presiding officer. Reason yali ki? Mutuwe ku nsonga. Tebaatuddamu. Nga wabulayo ennaku 2 tufayiringa omusango n'abaddamu. Kati mbadde nsaba ku all certified copies eza polling station zonna. Tulaba waffe tulina ebirala nga mmwe mulina birala. Tebaatuddamu. Ne tubasitula ne tubatwala mu kooti twalopa Nalubowa na Electoral Commission. Lawyer wa Nalubowa yajja wanaawaleeti Moyizi. Nakiwulira ekyo. Celebrity lawyer. Celebrity lawyer? Lawyer abaserebu? Temanyi buli abamuyita simanyi lawyer wa kiki. Okay. Electoral Commission teyajja. Bw'oba ggwe mulamuzi okuva lwe mwalangira kalulu omuntu y'omu ababuuza kiki tulanze polling station zino 11 ate nga nziwangulidde zaalagawa kiki otaddemu zino 9 toddamu akuwandikidde ebbaluwa 2 lawyer bakuwandikidde ebbaluwa 2 bakututte mu kooti nayo tozze gwe Electoral Commission gwalondesa gwalangirira bw'oba ggwe mulamuzi. Bw'oba ggwe mulamuzi era ogamba kati awo katuddemu tubale akalulu tukaddemu kuba kirabika waliwo ekikyamu gwate ne betubuuza ebibuuzo tubayita temulabika temuddamu mbuwandiike ne face to face temuzzi. So ekigendera kyali baali babayinga time simanyi time eggweko eyo okugira okubanja wa era ekintu ekyo ono Nalubowa ndaba agenda alimba abantu nti bagoba ani returning officer ne bamugoba ne baba yagamba bamutransferinga ne baleeta omulala asobole okubbira Nameere si bwe kyali. The returning officer ali under investigation. Yakola ne statement ku police ekibuli kuba ekitongole kyamugamba otuswaza. Oli ate bwe yali kuwandiikidde n'akusaba reason waali muzeemu nga candidate tizino sizikoze eki sizibaze baloya bwe waali wandiise waali zeemu. Kwa bwe twawandiikira Electoral Commission we copied him as the returning officer. Ne bagamba gwe wennyini gwe wakikola gwe waali bazzeemu ne kati batutte mu makooti batulabisa era ne bamuwithdrawing n'okusinziira ku video evidence ze twabamu era yali under investigation. So kati gwe oli ready in case oba bagenze. So recount eya Nameere yali 100% legal yali mu mateeka. Baadde bagamba omulamuzi omuleetedde ebizibu kakatera baawo nga muleetedde credibility yeegwa ate credibility nga baani ababyogera abantu abawagira Nameere era ab'NRM abantu abawagira Nameere era ab'NRM balaba omulamuzi teyakola kituufu. Chief tewannabaawo omulamuzi yenna azze n'agamba nti credibility y'omulamuzi Albert Asiimo yafudde. Ssemujju Nganda yagambye ku programu emu ti this is the worst election. Bamusajja watundooza n'okumuwangula engeri gye bamuwangulira kyeyabadde alina okwogera. Naye ekyo si ye point. Naye alina bwe yagambye ti twewuunyanga ye Ssemujju Nganda mu bigambo bye ti twewuunyanga twagendanga
ne balangirira omuntu alina n'ekyalo gye yawadde ku byenne ebyabakansala balangirira mutuufu ab'ekyalo bonna ne basigala nga bajaguza nga bamanye nti kansala gundi bw'ogatta omuluka ogwo yawangudde naye tugenda owulira nga balangiridde mulala but it is what Namere is saying kyekimu nti naye yawangula TV ezimu nabadde ku Bukedde Radio bakoola ne bakuba ne bagamba radio mmwe mwennyini Bukedde Radio mwasooka kulangirira Namere nabadde ku NBS ne mbagamba mbalina wano I have your screenshot mwasooka kulangirira nze mwabambuza bannabakalu why were media houses announcing genda ku TikTok so many people made videos nga bagana Namere Masaka akamazi bali balangirira byanjwanju ekyava mu field ekyali organic ekiri nakyo ekyava mu balonzi bo kye baapiikinga nti Namere awangudde akalulu ba mafia babikyusiza ku ttale nga beekobanye ne returning office but I want that mafia be bakirimu I want that twakulabyeko ku TV nga mwetwala ne mulya nnyama era zensonga zezimu zebadde raising asimanya gundi kakati abantu nga mulya nnyama ekibasombuwa era kyekyasombuwa Nalubowa right from the start bayina kye beeteekamu nti Masakaya oweeni ali mutusobola kuwangulayo ya opposition and more so Nuupu naye ate Masaka ebadde ne ba-MP nga Nuupu tennaba nakufuuka kibiina abamu nga ba-DP abalanga b'NRM abalanga b'FDC Masaka ziva even had an FDC MP kikulaga kiku Masaka nti erina evolving politics anything can happen in Masaka ate tebaatwala budde kusoma kifo ekitundu tebaakisoma bamulya nnyama bayina kikwate bayina kikwate ngugambye kyekyasinga okusombowa oyo omukazi era ye yabeeranga so comfortable nti akakalunna kamaze dda ye kabi yateekamu ssente ze ne basasula Namayanja n'abafunira kaadi ya Nuupu ebisigadde yali tayagala kumanya kati okumanya omuntu oyo ebimulumira ekifo ekyo biri paasono kati kankubuuze nalabyeko ku bantu ba Nuupu e Masaka banne abanuupu banne Nalubowa ne Namayanja baavuddeyo ne bakola zi video ne bagamba Nalubowa ne Namayanja temutuwowogganira lwaki temwabanja kalulu bali bannayo nga bababuuza lwaki tebabanja kalulu ka Bobi Wine ng'obululu bwa president buwedde ne bababuuza lwaki temwabanja ka president wa pate ya Nuupu ate nga kati mujjukidde okubanja akamu olunaku lwekigambibwa Babi ne famire lwe bapostinga nti abasirikale baliwo lwe lunaku lwe balangirira bammeeya Namayanja yali e Masaka mu ttale center ng'azina amazina agatamanyi yali waddemba okugamba nti yadde empangudde naye waliwo ekikyatwennyamiza ab'e Masaka obalaba mu district Masaka district NRM yawangudde ebifo ebisinga district chairman ba ssentebe b'amagombolola ba councillors bonna NRM baaganye okukola drive baaganye ne MP waayo omukyala eyafunye ekya Bukoto East bagamba nti omukyala Joan Nalule tibamubba ono wa DF Joan Nalule w'NRM okay that is subject to investigation point si nti oba babba Nalule oba whatever but I'm trying to show you ti bo wadde nga b'NRM nga ne president ye yawangula w'NRM nabo bennyini bawangudde bakansi naye baakulaze nti banyoleddwako munnaabwe era ne bagamba ffe wano tewali bikujjuko paka nga munnaffe tumaze okutegeera akalulu ke kaabulira wakuba twalaba ye yawangula kakati na bano bakikole ate bakikole nga byayita dda Nalubowa yakwata ekkubo n'akola ne thanksgiving n'akola omukolo omunene Namayanja n'ayisa ebikujjuko mu Masaka City teri we baakola press conference yonna ng'eyogera nti babanja oba akalulu akapate pulezidenti waabwe bo balabanga performance ye yabadde nnungi oba ye yawangudde lwaki bavaayo kati ku kano kabaluma oluluma kuba kiri paasono bannayuganda mulekerawo okulimbibwanga abantu banoonya bufo ebya kyenji bye muliko tebabiriiko abantu banoonya bifo essaawa eno ekiruma Nalubowa nti ayagala kafu ate ekiruma Namayanja nti mubadde muddi mu Nalubowa mubaddemu ddiiru ye ya miliyoni eby'emmotoka baali baabikolera endagaano Namayanja nga alina bijja mu Nalubowa
kimuyombya kati diiru otherwise singa abadde ayombera buwanguzi nti bwa Nuupu yali badde yatandikira ku bwa Kyagulanyi tetwamulabako yadde n'okuwa komenti n'emu kyovola nti abanuupu e Masaka baavuddeyo ne babagamba temutuwoganira bye bigambo bye babagambye sibyo si byange bye babagambye kati oli wiringi okukola ne Nalubowa kuba ekiforede kikuli mu ngalo ndi wiringi mumukiikirira kuba munnamasaka azino muwaayo akafo oba ne mukola naye nja mukiikirira wayeetaaza obuyambi ayogere nange nga munnamasaka kubanga abeera mu kitundu kyenkiikirira mu paalamenti ate era bambi mulimu bambi omuntu gw'olaba nga kwasa ennaku naye nga engeri gy'otali mubawa buzibu tulina nnyo kyoyinza mumuyamba kuba oyo omukyala bagenda mumutomeza bamutwale mu makooti ani yagamba nti mu kooti waliyo looya afiirwa taliiyo looya mu nsi yonna afiirwa gwe ng'ogenze mu kooti kuba gwe bawangudde n'awangudde mwenna musasula balooya so balemu okumulimba ebintu ebyo akole ekituufu akkirize nti akalulu baali bakamubbidde nga she wasn't the deal oba muwoya point yali nze was the target kati kankusese Sawuya ne we yali wadde nga ye namba 2 era gwe baali bidde Kakande ne we yali wadde bo bali ababba akalulu ako point yali kubba Nameere butagenda mu parliament kati nze kankusese empoza President Museveni gye yawera nga nze njiroopye baali bakuŋŋaanya miliyoni 89 every day 89 nga every day nga zigabanibwa abantu nga 10 mu Masaka City mu Masaka City nga bana abajirya iyi meya Namayanja n'abantu benga baaluba tubaabo kati ajula okwabika oyo omukazi alaba ekintu kiyise alabira ddala Nameere ayingiridde buli kika kya ddiiru ye bakola zi change of use ne batunda ettaka lya gavumenti nga bwe baagala emidaala gavumenti gye yakolanga gy'abantu abantu balinga ba third consumer gubaako buloka wakati Namayanja naku musana yaloopa Namayanja oyo meya w'e Masaka nga talina bitabo kooti ye yamuyambye n'abeera nominated kooti ye yamuwa order mu nominated abadde talina bitabo abantu babeeramu mu by'obufuzi nga bali ku forgery naye ne wabaayo omugezi omu n'ajja n'abayingiramu Namayanja ebitabo bibadde bya gundi naku musana yamuloopa abadde ku tekadi ya DF yamuloopa ate no yali agenda mujja mu nomination naye kooti ye yamuwadde ayitewo ye yamuwadde n'emukkiriza bamunominating so kooti lwewadde orders nga zifavoringa olwo abalamuzi balungi so kwegamba nti mulya nyamono kooti lwewadde orders nga zifavoringa bannameera ab'enaabemu olwo balina okuvuma abantu ye kati kambuuza okumanya bannange emitwe gimenya abantu muvumye omulamuzi mumuwe mudde Namayanja nalaba agamba munoonye ebifaananyi by'abaana be bw'atakisasulira nga Namayanja agamba mbw abaana be bakisasulire ebyomulamuzi ate kati muzzeeyo ku apiiru era abalamuzi be bagenda otunula mu nsonga zaabwe olaba obwongo obunafu oba ontegedde bulungi muli ku mulamuzi Chief Justice yavuddeyo n'agamba omulamuzi aba ne discretion ye that's why bamuyita mulamuzi si mukopi si nti buli kyasalwa emabega alina kukola copy and paste si mukopi mulamuzi ayina okukwata yes precedents naki both persuasive and binding naye n'azituuza mu situation ebeera mu maaso ge n'alamula Chief Justice yagambye kati gwatamatidde gwe yeeyongerayo so si kuvuma ono ate akoze omulimu gwe empooza eyo empooza eyo president yali yagibaninga mu covid era mujjuke yagiyitanga evil money yagamba nti okujja 10 buli lunaku ku mukazi ayo kyagonja ow'obuchips ow'akatogo bannange nedda gavumenti eno esobola okubeerawo ng'obwo obusente tebujje ku bantu n'abisazaamu era ebibuga ebirala nga tebagikuŋŋaanya Namayanja abadde agisaba Masaka Namayanja ye n'agisigazaawo kati ebadde evaamu $189 kati eyo yo ng'agabanyaako poliisi n'abaziba emimwa RPC nga ye yamuwadde ali ku payroll kati eyo yebadde emuyamba nnyo mu kuzimba obwakabaka e Masaka
kati Nameere bwajja n'agirinnyamu eggere yalowooza nti bwe banaakuba Nameere ne babba akalulu kijja kudda Nameere ajja bivaako wabirime kuba waagoberera empuuzi ekomewo ate yayagala nnyo okubeera na bano bannalubowa basebina baanaalinnyako bamanyi nti nze nabawa zikaadi kuli nnyo firebrand emuyimiriramu ebuuza bibuuzo birina kubuuzibwa emidaala bwe balina okukuŋŋaanya emitwalo 5 bakuŋŋaanya waaga buli mwezi noŋŋamba nti omuntu ayokya enkoko mwamuwa mudaala wa opposite ambiance asasula emitwalo 15 omwezi afisaaki kati baategeera Nameere olutuuka byonna agenda bizungulula ogenda bakolako audit what era tijjukira ndudde nga nkyogera ne mu manifesto yange nti nze njagala city audit ziteegi za booda zonna bazisa amaziga gali mu kibuga ekyo abantu basirikidde mu kibuga ekyo bw'oligenda e Masaka n'omanya ekiri e Masaka city ojja gamba kituufu abantu bano bawa Nameere akalulu era eyo nneke yange eyo ey'omuntu agguse ensonga ali bo gye baagala era yeyampeesa akalulu kuba bagaba n'obubbi bususse kati honorable njagala tumanyi kati just no diiru ze zimusuza ng'atudde Namayanja olutalo lwataalwanako yadde ku Bobi Wine abannupu baavuddeyo e Masaka era vidiyo gikubira abantu ne baga nti Namayanja totuwowogganira ne Nalubowa simanya mubanja bululu simanya Nalubowa baamubbi nga temwavaayo ku kapate president ng'ate yagamba mwe mukuliramu olutabaalo mwe mukutta omumuli lwaki temwakolayo yadde ka press conference yadde kattabamiruka yadde okutuuza ekyoto nti bannanga omuntu waffe baamubbi lwaki mujjukidde otuleekaanira kati baayise ku Lwokuna baayise mbu abantu beekuŋŋaanya e Masaka mbu beekalakaase tewali yalabiseeko abantu tewali muntu yadde eyeesooza nti lwa Nameere abo boolaba baleekaana ku mikutu si b'e Masaka ate b'opposition ekyo kye balina okukola kubanga oweenaale mu gwe babbuludde gwe baawadde obuwanguzi bwe obwabadde bwabbiddwa Nalubowa kati ekyo kye balina okukola naye nga bambi mbawabula nti obubbi busigala bubbi oba owanuupu yabbye buba bubbi oba eweenalemu yabbye era buba bubbi tulina vumirira ndowooza tumalirize n'ensonga za bangamba nti wali tolina kubeera ku pano ya NBS luli na mukulu Mulyannyama olina kubeera na kanso George Musi kubanga betwali tugenda okusinga nga biri ligo era nze okunkubira essimu nali bize nnyo era olaba nava Masaka mu Gomesi nga nva ku mikolo nva kuziika nga nva mu bintu bingi naye ne ngamba nti oke bambi people deserve to know kuba bangamba nti nedda abantu babuuza ebibuuzo twagadde mu kifo ky'okubawa hiya sepalapase obeerewo obyeddiremu nze no problem era natuuka n'obudde bugenzeemuko naye nawaliriza lw'eyo justification nti people need to get the proper information naye nga nze baŋŋambye nti pana egenda kubaako Honorable Mao Bijirwa George Musi ne Honorable Lwamushana ne baŋŋamba Honorable Mao bw'aba tazze Bijirwa ajja kutuulamu kuba naye balina recount ewaabwe mulina simira nesikifaako ne ŋŋamba oke kanzigi era nze okutuuka mu studio engeri gye nalireeti ntuuka mmanyi be bali ku pana I didn't even care okujjako Lwamushana yali antudde okumpi I just took my seat ne bannyanjulirawo ngenda okulaba baba baakannyanjula bwe bati pulira omuntu aleekaana ngamba te kino nga sikirabangako because I also own a television era ebeerako political talk shows buli lunaku ng'aleekaana naye sikiwulirangako ng'omuntu gyakatuula bamwanjula na bwanjuzi linnya nti bannaye nno tuwanirize Faruku Sakozi oli n'atandikirawo mubakira so saali tudde ku pano ng'eriko muntu ng'oyo sisobolerako ddala nkimanyi nti ne mu parliament tajja kubaayo talina bitabo naye omusajja oyo yafuna court order I was told waliwo omukulu omu gwe yeegayira mu government is a distant relative to one of the cabinet ministers ye yakuba essimu ne yeegayirira ne bamuwa court order emuwandiisa naye nga Mulyannyama abibo kye ne bakimanyi people are aware of everything I'm saying Mulyannyama bamutwala dda mu court baali tebaagala n'okwewandiisa yeewandiisa because he has no papers gwolalayo affidavit n'ogamba nti amanya go bagakolamu ensobi n'olayira affidavit esooka n'oddamu ey'okubiri n'ey'okusatu omusajja omukulu bw'ati omukadde nti gwe bikaseera bwe baweerabidde amanya go naye baba babikyusa kuba baba batuula mu mpapula z'abantu afunayo empapula z'omuntu
ng'alina kwetuuma mannya g'oli n'agatuulamu. So anyway, point yali nti bwe baba nga babawadde court orders nga zifavoringa bo, olwo government olwo kooti ziba nnungi. Bakaluba kooti yamugjayo n'ereeta Nambooze. Ne mu by election Nambooze n'agiwangula. Singi Katongole ow'NRM kooti yamugja mu parliament bubi nnyo n'ereeta Kasibanti owa opposition, olwo kooti yali nnungi. Namayanja Florence gundi yabadde yamulupye ennaku musana, former division mayor, talina bitabo. Abantu babeerawo ng'ebitabo bigatte. Kooti bwe yamukkiriza ne muwa court order, kuba oli yali amublockinze ku kwewandiisa ne bamuwa court order ne yeewandiisa, olwo kooti nnungi. Lwesala ebyabwe aba opposition, olwo kooti eba nnungi. Naye lwevuddeyo neewe ensala ng'efevalinga Nameere, olwo kooti mbi. Butuufu nalabye omuntu gwe ndabanga omuntu omukulu ate aludde mu byobufuzi, Ssemujju Nganda. Ssemujju yannyonnyodde ebintu ebibadde mu kalulu k'ewaabwe. Abantu baawangulanga ne balangiriramu balala DRFOM ng'eriko kirala, ate ono mu ttale n'ateekamu kirala mu ttale sheet, nga nange byenjogera. Naye ye Ssemujju Nganda bw'abyogera olwo birina kuba bituufu. Nameere bwe mbyogera ow'NRM olwo birina kuba bifu. You can't operate politics like that. Mulyanyama n'omuswaza ku seeti bw'otyo n'omuyita buli kimu. Ye swazizza. Wamuyise buli kimu. Kuba omusajja omukulu ku myaka egyo, ddala ne bakazi bo boolina n'abaana b'abakulu abasinga ne Nameere, oba wa nsonga ki bwe bakubuuza wabadde obiisanya ki n'omwana? Mulyanyama alina omwana akusinga? Yes, abaana be bansinga obukulu. Wow. Abantu data waabwe tuba tumulina. Namugamba na bitono. Namugamba ati omukazi taliiwo Dorothy gwe yasuula mu nnyumba ng'afuuse n'agenda mu nnyumba y'omukazi omulala Namwandu eriko nannyiniyo lwadde yafa. We know all this information. Ebintu byenjogera abeemakindi n'afumbirwa n'akola atya? Era kyekyo. Omukazi bwino omugjawo ono. Let me tell you, nze nagamba dda abantu nti Justin Nameere, I'm street smart and I'm boardroom smart. Saidi emu ey'omutwe gwa Nameere eri corporate esobolera ddala okubeera mu any corporate engagement, national and international. Omutwe gwa Nameere saidi emu gusobolera ddala okubeera mu boardroom eya UN, eya IMF, eya private sector, eya government, eya cabinet, saidi emu. Omutwe gwa Nameere saidi endala gusobolera ddala street 100%. Bwe biba bya street mu maaso omukisa gwe gumukulembera. Bas. That's why if you don't take time to know Nameere, you can't manage. Nameere, you can't. Bonnafuna gwa senior presidential advisor baayogera bitono. Gw'obijjukira bulungi wali okyali n'okunkyaza wankyaza. Naye ng'obabuuza appointing authority president yamanya lwaki awadde omuntu wa senior presidential. Kati mmwe muyombera ki? Nameere oyo ataqualifyinga kuba senior presidential advisor bujja. Nkubuulidde ekizibu ky'abantu abo, they don't take time to know opponents. Era nalubo wankimanye nti kati lwasoma Nameere lwagamba bulijjo yono omuntu gwe nali neesimbye naye mukalu lulinga anyooma bunyoomye. Abamukubira engalo ku mikolo bamulimba, ababakola ki bamulimba. Obijja wa so Mulyanyama wamuwamu katono bingi byalisusse naawe abantu yenno yalwawo nga provoking Mulyanyama. Kati abaala babukiriipu abamu bambi tebasooka kutegeera, naye ndi musanyufu eri bannayuganda nti baamaze ne bakitegeerera. Everybody's like omusajja yafunye ekyabadde kyemusaana. Aba bantu basajja bakulu, amagezi amazaale gagaanye, amayige gagaanye, amakake gagaanye, ekiddako kuba kubagunjulira ku mpewo z'amativi n'amaleediyo. Kyewakoze kubanga kati oli ku TV oleekaanira omuntu oyogera ku bufumbo bwe. Mwami Nsubuga nkugambye emikolo gyange naye President Mulamba yali omugenyi omukulu. Tuli bantu bakulu. Gundi oyo Mulyanyama byatalina Mwami Nsubuga abirina kuba ye graduate. Muntu mukulu mutegeevu ategeera alina famire ye gy'akulembera. Mwami Nsubuga graduate. Oli asaasaana busaasaanyi.
maturity si myaka si mbuto nnene. Onako wayogedde mbu obutasoma ate tekitegeeza ki? Abantu gye bali abatasoma nga bategeera bulungi nnyo. People have built empires nga tebaasoma. Naye yiye ate mulya nnyama ekimusumbuwa yagatta bibiri. Tiyasoma ate tategeera. Annaye. Olipidde omuntu. Can you imagine ng'omuntu ava n'Amasaka asacrificing ajja abeere ku program. Okitegeera. Lugendo lunene. Abantu bawulire bambi kubanga aba program bamugambye people need to hear from you. Topic eno efuuse ye yatandikira ku ki? Otandise olipa. Naye nga ate emyaka gy'olimu kakati emyaka omusajja kakati yaggulawo essimu okusaba Romushana ennamba yaggulawo essimu ye asabe Honorable Romushana ennamba agenda okugiggula bw'ati nga bw'onajja mu password mu simu jjukira ky'oba wasembyeyo okugira kye kisooka nga page eriko pornography. Romushana namugamba kanze siwa nnamba yange bantu balaba pornography. Mulya nnyama alaba program olina pornography omwana omuwala omutazze oba mu kukyamuukira yasalawo ambuukire abuukire nebba wange ko buli omu yeebuuza namere gwe baleese okwogera ku bya kkooti gwamangu ago obwongo bugenze butya ku bbaawe. Yasembayo okulaba pono. Yaggulawo essimu ng'asaba Honorable Romushana ennamba. Honorable Romushana n'agamba no, I don't give my number to people who watch pornography. Wow. Nga last gundi page ogana otunulira ebisajjasajja mujja abasajja abategeevu mu paliyamenti mukomboozezza ebikulekule bannange kituufu abantu abamu baagala change mu ggwanga lina abamu nze sibaliimu. President Museveni byakola ndaba abitegeera ndaba muntu mukulu ali mulimu Katonda gwe yamutonda naye bambi waliyo abaagala ku change naye nga batuuka change ne basobera naye bagamba bannange si ka change eno nedda etulemye. Yaba mulya nnyama? Tebali abagamba change egibamenya kigaanyi. Onaasoboka mu palamenti. So ekikulu kya byonna sitooko ompya bangambye oli NRM sitooko ompya nze Commander 011 NRM sitooko empya omulimu gwa sitooko empya kola ki? Kubuulira nsi mazima kutambuliza ggwanga mu bwerufu so si kweka abantu mu bulimba. So mulya nnyama n'omulevolinga woti? Tekyali kulevolinga kwase but he got a taste of a more bitter taste of his own medicine. Ddagala lero ennyini linakwata akacupa n'akeenywera yageereetera nenga muliisa namuga gundi amateeka ojja gaweera ku mikebe gya ddagala lyo si ku puroguramu z'abandi ne muganza okujja ku NBS mbamba yambe kuba nina TV eyange. Yes, license kini gyasasula gyensasula. Twawula bizimbe nti ebibye binene ekyange kitono naye yonna TV era zonna zirina abalabi gonna mayengo zonna license ffenna tuli ba taxpayer ne muga n'olwekyo nze nazze wano patriotically because I owe Ugandans accountability babuuza. So mu buvunze wako wejjogo? Si nze nzekka abantu bonna tetugenda kubeera mu politics bwa kujooga ne woba NRM tojooga mulala ne woba mu opposition tojooga NRM. Neebaze omulamuzi Albert Asiimwe ku bantu abagoberera era abalaba obulungi omusajja oyo bali mu credit nga bwe nagambye abavumi abaleekaana bawemuzi bo boogera nnyo naye voices zibaayo voices of sanity. Omusajja oyo nalabyeko Chief Justice n'abalamuzi abamu mu retreat yaabwe nga bamuwa credit. Ekisooka yakola open court ayagala ng'orecordinga ayagala ng'obeera ku TikTok live abantu bazisulangako buli kyabangawo media nga yagyeyitira musembere wano bano NRM baraisinze nti eno box abanopo baraisinze ebibuuzo ku box eno sigenda gibala teyakola nsobi ezo zonna box zemuwulira simanya mwalimu bululu wannamere bwokka simanya mwali ezo nga tabala abantu ababba akalulu kange be bagenda ne bakola ebyo box ezo. Omuntu yenna amanyi eby'obululu oba processes z'obululu abimanyi nti wabasanga boxing erimu bululu wannamere ye kate bagibala obontegete faluku kati oli bwajja n'agifuula irregular n'abbamu obululu obulala
abafiiriza Namere nze nfiirwa nyinza okukola ekyo box ate nze nfiirwe kwa box basuubiramu ebintu bisatu basuubiramu obulwo bwalondebwa n'obutaalondebwa ku mitendera esatu ogwa woman MP ogwa president n'ogwa direct MPs bwe basangamu obuluka bando kamu nga kibox kyonna kikalu meaning it's irregular wabaawo eyabbiyemu biri kati abaakola ekyo fumiitiriza era be bali abaali baagala okunziba akalulu nali siyinza kuyingira mu bokisi nzoonoona ate nze nfiirwe by the way baatuuka ne batta bokisi 6 nga ekyamazima zonna nze nawangula ebifo ebyo jjukira problem yali nti tulina obuwanguzi bwe tulina ne buwandiike mu DR oli bwe yagaanye okuteeka mu kibalo kati ezimu ku zo munnange ezaali zinkaabya amaziga era zeezo z'owulira abasajja tebaakoma ku ttale kukola ebimutali shiiti baagenda nayo ne bazirumbayo gye baazitereka olina kuba ambushi osabye likawunti otomedde bokisi efaanana bwetyo gwegwe baba bakubyambushi gwe Namere so nze obuzibu tebwali bwange obuzibu bwali ate tebwali bwa mulamuzi bwali bwa returning officer ne beyeekobaana naye era ng'eggwanga tandikayo topic mwenna media mwebuuze ani amenye bokisi ani atampala ekintu ekyo nze sikitegeera isi tugiteeke ku sitoweebeera nzigale yes tyate isi tugiteeke ku nninga returning officer ajjawo obuyinza bajjawo confidence eno tulina okukolayo amateeka nga mukavuvuŋŋana ako nga wabaddewo kati scenario nga bwetyo ani gwe tuddukirako amangu can the regional electoral officer immediately take over nga oli tannaba nakulangirira wabaawo obubbi bwe butyo bino bibuuzo tulina kubyebuuza kuba leero nze enkya mulala wekiri leero nze enkya mulala leero luli enkya mulala era recounts zikyagenda nawuliddeyo ne gye babadde bakola eyo ekamuli but the reasons are similar abalala bambi basalawo na butagenda mu recount wabamu si bagumu nnyo nga abamu tuli bagumu olemerako n'oggusa ensonga zo bwe ziba zabalala era nazo n'oziggusa naye nga nkubuulira problem the person that dropped the ball n'atulekera consequences returning office ne beyeekobaana nabo omulamuzi oyo okumanya yali open okimanyi nti ewamu yabalanga nga Nalubowa bamuwadde butono nga DR form yali yamuwa butono yes nabu recovering ayina ne we baali bamuwa 26 nga buli 126 nabu correcting yes waliwo we baali bampa oba 2 polling station zaali zifaanagana market triangle open space ndowooza ne market triangle nakat to something kati ewamu nga nafuna 2 ewala 43 naye both of them mutali zombi baali bateekawo 2 both instead of 2 ne 43 era n'abala 2 n'abijjawo n'anteerawo 43 so ye yatereeza ekibalo nga bwe kyali kirina okukola ki okubeera Nalubowa nakkakkana ng'ayina 2-3 n'obugwamu Namere nga nyina 2 n'obugwamu ekimakinga n'abalonzi kye baali bamanyi nti akalulu kabadde kakaasa mmeme tight naye Namere yakoze eki yakawangudde ekyo kyekyali mu balonzi era kyekyafuluma mu box era kyekyaveewo omulamuzi kyokka nga box 6 ziri baali bazitaganjudde naye ze ekirungi nga ku DR nze nali nziwangudde waba singa baali bataganjudde Nalubowa ze yawangudde yali ekwasiza nti box bazitaganjula kufiiriza nnyo naye era baali bafiiriza nze so Nalubowa kakkana wali just oliiridde mu kavuyo yali aliiridde mu kavuyo naye ng'ekigendererwa kwali kubbanzi kwali Namere butagenda mu paalamenti Kakande ne we yali badde nga ye namba 2 ku nze era gwe baalirangiridde Sawiya ne we yali badde nga ye namba 2 era gwe baalirangiridde the point was Namere tagenda mu ki kati Honorable nga tumaliriza bannamasaka watandise ddo bakolera oba natandika dda nga sinnaba na kugenda mu kwesimbawo ebyobulimi mbitumbudde ebyobulunzi mbitumbudde ngenda kwongerako yes bwe mba nsobodde okulobinga endokwa myaka gyange 5 gye mmaze ku ground endokwa eziri mu 500,000 seedlings plus mba ndobinze sobodde okugaba enkoko sobodde okuyambako scholarships
mu butono bwange bwe nalimu nga senior presidential advisor naye omulimu gukyagendera ddala mu maaso ngenda kuteeka for now kuba abantu bange nababulira nti tugenda kubeera ne work plan kalenda nabagamba mujja kubeera ne woman MPs kalenda nga naffe tukkanya kati essaawa eno ndi ku bintu bibiri amasomero aga gavumenti teri kusaba baana fees katono nnyo mpozi obusente mutwalo gumu ebiri ekinene nnyo esatu naye zino fees ze babadde babapeeka n'owulira nti omwana bamugobye mu ssomero lya gavumenti school fees mitwalo 7 n'obuuza ye ebyo twabiyingiddemu dda era RCC gyali atambula nange ntambula tulambika amasomero kankubuulireko okimanyi nti ffe tulina first generation ey'abasoma nga beba n'abato abali mu piwa n'osanga omuntu w'emyaka gyange n'egijjo nga omwana we yatandise okusoma mu kika kyabwe. Yes, it's a very big danger. That's too bad. Yes, our age is not even the first generation of education in Masaka city. So mwana nnyo sekitwala for granted. I have to break that illiteracy cycle. Abantu be Masaka bagezi. It is a transit city in a potential. Agende Rwanda, agende Burundi, agende Mutukula, agende Mbarara. Toyinza agenda kubizinga nga toyise Masaka. Okitegeera eyina a lot of potential. Agende Bukomansimbi Sembabule. Naye tuyina ebintu bibiri ebibadde bikyatukateerinze oba nga bisatu. Ekisooka Kampala nazabyabufuzi ezitalina future. Oli n'agaana n'okusuubula ku munne kubanga weeni alimu ate ye opposition kubanga opposition ate ye weena ebintu ebyekijega. Ekyokubiri illiteracy levels zisuusa abasuubuzi baffe bababba bafuna ba accountant abaveeni Kampala ne balyoka bababba ate nga abasajja bafunye abakozi abasajja bafe ab'emmwanyi bababba kubanga abeerawo nga n'omwana we teyasoma kuba omwana ye yalibaza ebitabo bya taata naye batono abalina nga n'omwana yasoma kati kituufu nnyo ojja kulaba nga obugagga bwabwe bwedda bulinzi. Number 3 mitima mibi balina mitima mibi ngamba abamu baagala otuleetamu emitima emibi mu kitundu obukyayi obwo butalina puroguramu ate ono musiramu ate oli mukatuliki ate ono byabadde ate ono muganda ebyo bintu ebitalina makulu. Kati mbakolera nnyo meaningful engagements nembalaga nti ebintu ebyamakulu tegaliiwo. World economies ezisinga obunene zonna ziri cosmopolitan. Ogenda mu New York abagagga abamu ba China abalala ba India abalala baki. People don't have time for those funny cheap divisions. Kati naye ekimu kyempomyomu omutwe kyekyo education. Ab'omu private bagende ekibataka mbadde okuwe natuuka nakirinnya ku mutwe ng'abantu kati batiira ddala bamanyi nti nkola follow-ups. Waliwo ettaka erimu lye libanga gavumenti erina kukola land fund ng'ekyamazima liri 50-50 ng'ow'ebibanja ab'ebibanja bangi naye ate ne land road bwakunnyonnyola kati bo twabagambye gavumenti ke bagule ba land road balekera ab'ebibanja emirembe ng'ekozesa project ya land fund kubawa eri era gye bagikozesezza ekoze. Our first project is going to be misaali waliwo gye twakikoze katugenda kikola n'ekatwadde. Yes, gavumenti egenda kugula ba land road oluyombo lukome. Bakwate omusente gwabwe bagule ewalala nabali abantu bafe abawansi babaleke n'obuyumba bwabwe n'ennimiro zaabwe. Then era mwezi guno ndi nnyo ku nsonga y'amaduuka bambi abantu babadde babagalira obuduuka abantu balina ssente omuntu azza mwana ku ssomero akaduuka okaggadde ebintu si biki si byangu. So obayimiri owaayoko you stand surety for them wakati byembaddemu eno street ne bagigala n'ogenda ne weegayirira n'oteesa nabo ne muteesa ebituufu olina ganze bampa omwezi nze wiiki 2 nze myezi 2 abali obubi ennyo n'omusasulirako haafu bwe bityo. Kati bye tulimu omwezi guno ogwokusatu ng'enkuba etandise ate olwo tuyingire okugaba emmwanyi tugenda zigaba then enkoko bigimusa. Natandiseewo campaign njagala nga agriculture city ddala agriculture city nga buli muntu olinako olima mu Masaka nga ne bw'oba n'akataka bwe kati waakiri olimako doodo olinako olima olinako otunda tube ne surplus olina kyolima olina kyolunda olina kyotunda tube ne surplus mu kitundu kyaffe tutunde n'ewalala sente zijje. Bannamasaka baakoye beemupya batateesa mu parliament
n'obeera mukazi okiikirira ekitundu eky'abantu abali sharp mu parliament balwebaka akatambi kafuluma nga umanye mu pi waffe outgoing aweweta emitwe gy'abasajja mu parliament nkubuulira bino njogera factual wakalaba Katonda yeebale baaligambye empaayidde kati ku luno baagala MP ng'oli serious ensonga zaabwe teziva ku floor ya parliament so nja kusaba I'm ready to serve ate mbadde mu service mukyala Nalubo wakkiriza wanyooma it's true akkirize mukole mwenna wanyooma wagenda okubanga awalira apalapalanya ng'obudde bugenze nenkukuba technical knockout nenkuwangula bamafia ne bajja bakuyambeko nga gomanyi bakuyamba lwakuba baagala kumbe bakuyamba lwakuba baagala kusuula nze Nalubowa mafia diruwe kayadduka mafia tadiringa ebiri nedda kati yadduse bwe kiyiika kiba kikoze eki mafia tayoolawo mafia talemezaamu tayoolawo bw'ajja n'abala ekintu nekigaana olwo ng'agenda asumbuwayo omulala Nalubowa yaweddeyo kaakati nkubulira mukwano waweddeyo bakozesaako ako kyayise tebayoola mafia tayoola tokkiriza kufulumya kwongera kufulumya omuntu ajja kulimba genda mu high court these are battles bino bakutuma mu zi battle bwagendayo mugenda mu battle it's a legal battle saagala okola ensobi onyoome nga bwe wanyooma mu kalulu ate nenkuwangula ng'owoze NRM tewangula Masaka yawangudde mu bakansala bwe nkubuuza b'olinamu nga mukyala Nalubowa ababo ti abo gwe wali obakomandi nga bawangudde bonna bangi abatonotono abasigaddewo mpoziira bannamaya abatono ennyo bannamayanja ate bakansala abalala bayidawo abanupu bannannungi nannungi gwe bammakkaadi eyanyendo mukungu ate bakansala abanupu abawangudde majeege Nalubowa talina wakunze abantu Nalubowa muboole namere buli mukolo gwentuka tebongera kuba nduulu oyo ate munange mujje mwekalakase tewali yazze abantu bakulimba lawyer ajja kupika ng'ayagala kulya ssente my office is open to you kuba kati you are my voter nze nkuvunaanyizibwako yes nze nkuvunaanyizibwa kati munnaye kankubira abantu abamu awangula omuntu n'amufuula mulabe no need nze kati oli mulonzi wange buli muntu ow'e Masaka City kati mulonzi wange n'atampa kati nze nawangula nze nkuvunaanyizibwako talk to me my doors are open jangu oli mukyala ayingidde emyaka egy'okutegekera okuwummulako naye tekijjawo bitabo byo bye wasoma jangu okola ebirala togenda kubeera mu myaka gy'abaana baleekaana balemezaamu kuvuma tekulina kyekugenda kuzza jangu okola you can even get a job in government oyo omukyala by the way weenyani nze ninamu ekirowoozo nti weenaalemu Nalubowa yes kuba yabangawo NRM ayinza okuba bambi yagenda mu nupu ng'ayagala soft landing ayinza okuba yabivaamu eby'NRM ayinza okuba anti kyeŋŋamba nti ayinza okuba yagenda mu nupu ng'ayagala soft landing nti nga kyova olaba yabeeranga nnyo ne confidence eri nti eno tebalonda NRM eno biki kati n'atanoonya kalunga ye nti olw'okuba ayina kaadi kati soft landing manya yagaanye ebintu byabadde byakusiitaana ukakananga namera kulese mu kkubiro ukakananga namera kulese mu kkubiro swi bamugaze eti nze dda ali mu maaso ga Anita ng'ateeseza Masaka City ali mu maaso ga Anita n'attayebwa alinda motoka afuuwa luzungu ateeseza Masaka City n'olwekyo mukwano alinda 315 kyonna kyekiri era ne Nalubowa byabadde alinda nga bya Namayanja n'olwekyo mukwano ova ku Namayanja ddiira abaagala okukozesa Namayanja musonyiwa va ku balooya bakulimbalimba tuula ne Namere by the way I'm a very kind hearted person ate siremezaamu busungu so tuula ne Namere mukole ebibatwala maaso omukyalo oyo nakolako naye nga ye deputy Pokino ate nga nze Ssaabakunzi wa Buddu FCS nga tukolera ddala tuwuliziganya tukola ki and I've never changed the way I saved her in my phone so ajje tukolere Masaka City bannaye mikwano abannonda mwebale nnyo
mwali emitwalo 2.2+ abatanonda nammwe mwebala ate nkimanyi gye muli era toyomba nnyo kumala lunaku lwonna mu kifo ky'okukola osibe ng'otunnyonnyola nti gwe Namere tewamulonda nkimanyi gy'oli ntimanyi gye muli kubanga mugwa mu mitwalo giri 2,3 oli mu 2.3 olina wadde mbukola katishyati n'okateekako 2.3 mugwa naye tofaayo nze mwenna ngenda bakolera ofiisi yange temanyi ani yannonda naani atannonda jangu ombuli ebyombuulira bwe biba bikuyisaawo nkuyambe ndi mukyala amanyi okupanga ndi mukyala ategeera omuntu wa wansi n'owa waggulu n'owa wakati so talk to me wendi newoba twonfunye ofiisi zibaawo nzigule tukolagane Masaka City eve ku step emu edde ku ndala mukwano Buganda etwetaaga obusiraamu butwetaaga Kereziya etwetaaga Uganda etwetaaga family zammwe zibeetaaga abaana batutunuulidde future generation ebalidde ku ffe so ekimala kikola ki kimala temulemezaamu nnyo Namere yawangula gye muneeyongera okutambula mujja kutegeera ddala nti ddala Namere jju yakuba omuyembe ddala ne gugwa mu ngalo ze bwekapa baali bagumusseeko n'abakuba emisinde n'abakuba engwala n'agubajja omulamuzi temumulumba mulamuzi ye bambi yajja kutunga bituli ebyatandikibwa returning officer weewali obuzibu electoral commission tulina obukakafu nti teyatudde butuuzi ensonga ezo eraba nga ekangavula abeetaaga okukangavula kitukakatako nga bannayuganda ffe nyini okutegeereza ebyokulonda byaffe nga tetutunuulidde pulezidenti yekoba electoral commission kuba bino bikolebwa bannayuganda bannaffe ababbi b'obululu bonna bannayuganda bannaffe ekintu kyekyo so yoyo Honorable Masaka City ate bannaye Farouk kugambye ng'ogyeko abe Masaka City buli mwezi nja kuba mpaayo basingle mother 5 emiliyoni emu I don't care even if you're not from no newoba tova Masaka ogenda kola otya buli mwezi olunaamala okulayira bweki yes by the way lwaki sikwasa gwe Farouk sente ezo nga gwaba saving munfunireyo omuntu banaye Farouk gwe mbanzi kwasa a million years of my salary yes nzazigaba every month okumala emyaka 5 gye naamala kukwanga bwe ndiba mazeemu 10 ndikikolera emyaka 10 bwe ndiba mazeemu 2 ndikikolera emyaka 2 bwe ndiba mazeemu 5 ndikikolera emyaka every month a random single month ngoba waza kwekulakulanya kweyamba kwejja mu kizibu it's up to them as long as 5 million of my salary simanyi musala mutufu bawumani empigwe bafuna but whichever it is tegeze ogenze kukolera abantu yes 5 million of my salary abasirikale nabasuubiza dde abakyala b'abasirikale ogenda bochayo kasijjagirwa nabo 5 zijja genda waabo nze million nga of your salary yes about 15 million of my salary directly going to people directly and I'm talking about every month bas munange Farouk fete twazze kunoonya mbeera sazze kunoonya kwegattagatta nti noonya nnyumba noonya ki ewange Masaka omanyiyo yes ewaffe n'omwami wange Kampala omanyiyo you know my life tonoonya kyakulya gutambudde nnyo nange so I'm telling you my dear single moms I know waliwo life ya single mother gyatasobola kunnyonnyola muntu yenna 5 million zibakutte mumunondera omuntu Farouk ndabanga atali serious omwerufu ndaba oli mwerufu balonde gwe baagala mwagala nze Farouk muba temukkiriza mulimu gwe kuzituteera ku kamera nti banaye sente za Namere ono ye yazifunye n'oyo wuuyo yazifunye omwezi oguddako tituli gundi single mother yagalanga omwaka gugenda okugwako nga nkutte ku bulamu bwa single mothers 6 direct boyagala every year jijja kugwako emyaka 5 nga tuli mba single mother bimeka 3 buli mwaka oyagala ba single mother 5 every month 5 million nga nzikwata bulungi nenzikwasa Farouk mugende mwekulako oba single mother w'eggulu oba w'e Kampala ekyo kyo kiri national tekiri kuba Masaka buka kuba bate nyina programs zaabwe Masaka balina ku package ndala balina package kati nabaleetedde banka y'abayiribi oweewola million 5 n'okuba wansi nga totaddeeko musingo
tuleese magoba tukuwa emyaka 2 era nga olya nti yabayiribi. Yes. Banka yabayiribi. Zino 5 zikutte faba outside Masaka. 5 zikutte mwe bambi kubanga namwe muli bafani bannamere mu Musabira. Singo mother ali eggulu. Singo mother ali na chanja whatever go otekayo butesi linnya. Faruku omwezi okuddako mu nteekemu nga bakuwa kakadde ko ngogamba wayi namere we bali kuyingira parliament mukama kulembere namere ddala jju namere sisi oja kwa abantu abadusenge balondera bagenza Masaka ekisanje ekiddako kunnonda oyagala target y'abantu 6 buli mwaka yagala basingo fada mu nsonyiwe 5 zibakotte focus eri ku singo nze nonze Faruku Ewe muba mwagala. Bano onyego baagala. Bomba mwagala umulala nga mumbu. Mwesiganze nga nkola. Bomba mwesiga Faruku ajabuzi ku parliament nga asigningira shwi 5 buli mwezi. Mugende mwekulakulanye. Twagala ba MP abali action oriented. Gendo wekulakulanye. Ate tumale tubalambuleko. Tibannayi betwawo omwaka guno muli kuki. Ekyo tukyagala. Tugendeyo ku ground. Bane twakuwa akakadde betwakuwa enkaaga ziwateeka mu nnyanja business oyetya kakadde kabakadde ziba milioni 5 z'abantu bameka 5 per month yadda omwezi okudako nga tuwaye abalala n'omulala 5 bane maye bagabana 2 ab'e Masaka be bali mu banka y'abayiribi be bafuna 2 yasa mere kino kyokoze kyaddala basinga fado tuvuddemu basingo father kyabeetegereza naye kasooke bamother bano basusse obungi basingo father banaenda kuyingirawo basingo mother bano basusse obungi basaana kwatibwako tusokere basingo mother ze sifayo basingo mother oba afunye mu program teyaga I don't care eyo yo modo bagitana namere singo mother oba wafuna emyoga oba wafuna biki teri kubuuza akakadde kakotte oli wali ogulubana bwana nga kakadde kannamere kosooka okakuba ensawo ebirala tubyogereko namere kino kyokoze manyinaze kyaddala ababaka abali action oriented betwagala visa gwanga kana katambi tugenda kateekayo myaka na myaka kyeyamye ku the biggest YouTube channel mu ggwanga ly'e Uganda. Akakadde kakotte single mother channel, and this is the biggest YouTuber in this country. Ekyo nkyeyamye eyo ndagaano n'abana